Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Yalabirwako era n'abeera ekyokulabirako era twaba wange ekitiibwa. Obadde okimanyi nti omuntu gwe bayita ow'ekitiibwa, ekitiibwa kitandikira ku ye? Kasi tulaba ng'omuntu gwe bayita abadde omuntu omukulu ow'ekitiibwa ng'abantu bakyamuwa kitiibwa, manya nti waliwo bikyamu. Buno bakajala bugende mwenna abaagala ebitiibwa basajja bakulu mu Uganda, oba oli munnabyabufuzi, oba oli munnaddiini, oba oli musuubuzi, oba oli muntu wa bulijjo ng'oyagala ekitiibwa. Sooka weetunule mu ggwe ng'omuntu ekitiibwa ky'oyagala bakikuwe kikugwanidde. Mujjukire nti enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envubu okyusa. Lwaki? Ensi we mwagimanyira yavaawo nti edda abaana babeeranga awo nga buli muntu gwe basanze omukulu amusinga ku myaka yalowooza nga munnanga omuntu oyo ategeera. Era ebintu bingi nnyo ebyayisibwanga mu butamanya obwaliwo olw'ensonga nti muntu gwe twasanga twamwanga ekitiibwa naye ng'ate abantu abasinga obuli bali tebasaana kuwa kitiibwa. We twogerera olwali mu kasammeme k'ensi eggusa amaaso n'okulaba ensonga mu ngeri ey'enjawulo n'obutanyigira bantu mu ttooke, abantu batandise okutegeera. Y'ensonga lwaki wakyaliwo kati akagugulano wakati w'abo abaagala obbawa ekitiibwa n'abatakyabalabamu kitiibwa nkiddamu. Y'ensonga waliwo akagugulano wakati w'abo abaagala obbawa ekitiibwa n'abo abatakyagala kubawa kitiibwa kuba tebakibalabamu. Bintu biri bya njawulo. Tulwanagana n'abo abaagala obbawa ekitiibwa naye ng'ate ffe baagala tubawa ekitiibwa tubalaba nti tebakyali ba kitiibwa, bintu bibiri bya njawulo. Omuntu yenna ow'ekitiibwa aweebwa ekitiibwa okusinziira ku bikolwa bye byakola omuntu kwamulabira omuwa ekitiibwa. Njala tutegeeza banjabo ne bassebo mwenna abali ku social media abatusinga emyaka ne betusinga emyaka n'abata batulabirako. Ekintu kyonna ky'okola omuntu kwasinziira okukutegeera nti otegeera oba totegeera. Embeera gye weeyisamu omuntu kwasinziira okukutegeeza nti oba oyina ekitiibwa oba tokirina kitiibwa. Bassebo twagala bagamba abasajja abakulu, abakyala abakulu abatandise okumementuka n'okwemalamu empisa abaagala tubateekemu ekitiibwa tebijja kukola nedda. Tojja kubeera mufere ate tukuwa ekitiibwa. Tojja kubeera mutemu tukuwa ekitiibwa. Tojja kubeera mubbi tukuwa ekitiibwa. Tojja kuba mukwasi w'abakazi tukuwa ekitiibwa. Tojja kuba mulyazaamaanya tukuwa ekitiibwa. Omuntu ayitibwa ekitiibwa abeerako n'ebyokulabirako bingi ng'era ayinamu n'ensonyi. Omuntu eyanaaba ensonyi mu maaso yoyo gwe bayita kagwa ensonyi era togenda kufuna kitiibwa. Kati omuntu yenna ayagala ekitiibwa, simanyi abaana b'ennaku zino tebakyawa kitiibwa. Abaana b'ennaku zino tebawa kitiibwa kubanga mmwe abaagala tukibawe. Twababuuka nti mwali mwatusiba akatambala ku maaso nti muba bitiibwa naye ng'ate ebitiibwa bikoma bukomyawo bwe tudda mu bikolwa temukyalina bitiibwa mwafuuka bazibu. Sisobola kuwa mufere kitiibwa, sisobola kuwa mutemu kitiibwa, sisobola kuwa mubbi kitiibwa, sisobola kuwa muntu yenna ayagala ekitiibwa ng'ate ye takyewa. Ke kabadde akalowoozo ka leero. N'olwekyo mulekerawo ogenda ku telefayina, okugenda ku social media, abasajja abakulu, abakazi abakulu, bannaddiini n'abantu ba bulijjo abalowooza nti bwe mukula mu myaka mulina kulinnyirira bato, ndowooza abato tebategeera nedda. Bagamba nti ne gw'ozadde akkubira eŋŋoma n'ozina oba n'otyebula amazina. Kati njala mutegeere bulungi nnyo buli ayagala ekitiibwa sooka wuwa ekitiibwa. Tojja kunfera nkuwa ekitiibwa. Tojja kunziba nkuwa ekitiibwa. Tojja kunziba nkuwa ekitiibwa. Tojja kuwamba muntu wano nkuwa ekitiibwa. Tojja kujja ku media otandika okwogera ng'olwano bako nkuwa ekitiibwa nga ne byogera temuliimu nsa. Ekyo kiba kiganye tuba twawukanye. Ke kalowoozo kaalyo katugenda kukiggula luggi. Balina okunywa Red Ramas. Kati ekiggula luggi kya leero njagala okiwa obudde era weefumiitirize bye ngenda okwogera. Bigenda kugasa, biina kye bikujjukiza, biina kye bikwongerako oba ogenda sigala awo mu masaŋŋanzira n'okutegeerako mu kiggula luggi kya leero. Mbatumiddeko mwenna abanyumirwa akanyumiro k'ekiggula luggi. Ekiggula luggi kya leero nno kya njawulo mukko ku biggula luggi bya buli lunaku bye ntera okukola. Era njagala mukirikodinge, mukisale, mukisindike ku social media platform zonna ezisinga obungi. Buli muntu waali okyewulirireko kubanga kigenda kuba kya njawulo. Gwe wenna akkiririza mu Dunda Katonda ali waggulu eyatonda eggulu n'ensi
n'agituwa tugibere mirembe aenda kyata atutegeeza ate naffe kennyini tetufuddeyo kwefumiitiriza ensi etambula etya n'obulamu butambula tubutya kyovula nti abantu bangi balina amawaggali balina amafandali balina obujanja balina obuyinza obuyitiridde ku bannaabwe balowooza nti ensi ekungulwa so nga ate ensi tekungulwa mu kiggulalo gikyaleero ku nsi kuno tolinaako kintu kyo kya bwannannyini era ku nsi kuno tolinaako kintu ky'ofiirwa nkiddamu mu kiggulalo gikyaleero ku nsi kuno tolinaako kintu kyo kya bwannannyini nti kikyo nedda buli kintu ky'olina okikozesaako bukozesa essaawa yakyo bw'etuuka kikuvaako oba kiddira bannyini kyo tolinaako kintu kyo kya bwannannyini era tolina ky'ofiirwa mbagambye ekiggulalo gikyetaaga abantu abalina lwalamu omuneneko nga nkitandika era mbatumiddeko mwenna abakinyumirwa eno ensi gye tuyitako abamu balowooza ettaka bw'olirinnyako likyukako omwavu bw'alirinnyako n'omugagga bw'alirinnyako alina bw'alirinnyako n'atalina bw'alirinnyako enjawulo yakwemagazza ng'akabwa kasibe ku ggaali naye nga ffena tuye ekintu eki kiri ekintu kimu munnange nga tonnamera mampa nti okweyita nti olina abalala kye batalina njala kutegeeza ensi tekwemazaamu tuyitako buyisi akoba yagiviira tuli mukka bukka mu nsi muno tolinaamu kintu kyo byonna ebintu bye tulina mu nsi muno tubyeyambisaako bweyambisa okutuusa obulamu bwaffe obusigala ku nsi era obudde babutuuse oba ogenze yensonga lwaki njagala ndikuviire ku ntono mu kiggulalo gikyaleero ku nsi tolina kyolina nti kya bwannannyini ate na kyofiirwa ekintu kyonna olw'okuba tolina kintu kyonna kyo kya bwannannyini yensonga lwaki nti ekintu kyonna ky'obadde olina bwe kikufaako oba bwe kikuvaako yebadde essaawa entuufu ekintu ekyo kikuveeko kubanga si ggwe nnyini kyo tutandise bwe tuti bw'ogula ettaka oba n'obwogula ennyumba amaka ettaka oliguze akaseera ako k'ogenda okubeera ku nsi era bw'ovaawo ettaka eryo litwalibwa abantu abalala ennyumba bw'oba ogiguze ogibeeremu akaseera ako ak'obulamu bwo era obudde butuuka ng'olina okuva ku nsi enju eyo ogireka abalala bagitwala ndowooza okitegedde bw'ogula emmotoka gw'oyinza okuluza nti yo nedda bw'ogula emmotoka oba weewonyezza ensimbi kye tuyita transport zobadde olina okusasula mu bulamu bwo okutuukiriza by'oyagala kubanga emmotoka eyo bw'ogigula okendeeza ku nsimbi oba ensimbi zobadde okozesa mu transport zo zonna zikendera oba zijjawo naye ekiseera kituuka emmotoka eyo n'ekaddiwa oba emmotoka eyo n'ogyejjako kiba kitegeeza nti naawe emmotoka egyolooza nti ogiguze siigyo ekuyambako buyambi ku kavalinga transport cost noba ng'ozikendeezezza n'emmotoka etuuka n'ekaddiwa oba otuuka n'ogireka okitegeeza you own nothing and you lose nothing tugenda mu maaso kino bulijjo ntera nnyo kibagaba mu kiggulalo gye ngenda mukitegeera buno obakanjera bugende eri abasajja n'abakyala nammwe abaana b'obuvubuka ab'obulenzi n'ab'obuwala nga bwe kutegeeza nti ku nsi kuno tolinaako kikyo ate era tolinaako ky'ofiirwa obudde babutuuse ekintu ekyo kuvaako bw'okeera ku makya n'owasa oba ne bakuwasa oyo oba ofunye patanawo gwe mugenda okuba nga muyita mu bulamu we bulina obbatuusa kubanga teri kintu kyalubeerera ne bw'owasa omukyala era obudde butuuka Katonda n'abajjulula mu mbi ne mufa kitegeeza era tabawwo ne bw'owasa omukazi mulina ekiseera mutuuka ne musaba divorce kitegeeza nti yo time gye mubadde naye ku time ebadde etuuse nga wekirina okukoma ne kiggweeraawo oli abeera patana okuyambako kuyita mu time eyo Katonda agambidde nti no ekyammwe kikoma wano oba kikyeyongerayo paka kubanga ye time Katonda gyaba kiteekerawo duration kyobala you don't own anything and you lose nothing okitegedde bulungi kati gwaddeeyo ng'okuba omukazi emiggo oba ng'oli omukazi oliisa omusajja akakanja ebyo omala biseera obwayise bwayise tolina buyinza ku bulamu bwa muntu tolina buyinza ku bulamu bwa musajja tolina buyinza ku bulamu bwa mukazi ekittisa mukazi wo
n'ekittisa musajja wo kiki ennyo ky'ogenda omuttira kuba gwe kikyoyagala mu nsi muno kye baakutondera ekikyo tolina kikyo eri process gye tuyitamu mu bulamu buli omu atuuke gy'alaga ndozo kitegedde bulungi nnyo kati gwe toddeeyo musimanyi natwala dda wale simanyi nayanjula omukazi nakola embaga ebyo byebimu ku bintu byalina okukola okusikiriza pata naawe oli okujja okubeera naawe otambuze obulamu mpaka duration Katonda gye yagamba nti obudde bwo butuuse oba kyekintu kyobadde olina okubeera nakyo obudde butuuse mukyawukaneko oba kikwawukaneko oba mukome nakyo awo okitegedde bulungi nnyo so teri muntu owuninga bulamu bwa muntu ate teri muntu owuninga munne no it is just an agreement between the two people mukitegedde bulungi nnyo tukyali mu kiggula lugi tulyoka tukivemu tutandike video bw'oba Katonda akuyambe n'akuwa abaana b'ozadde abaana bano gwe mu musaayi batwala nti babo naye abaana si babo abaana bakuyamba kutwala butwazi kye tuyita lineageyo oba obulamu bw'omu maaso naye toba nti owuninga abaana abo y'ensonga lwaki gavumenti ekugamba yekubulya engeri gy'ogenda okukuzaamu abaana abo era yateekawo n'amateeka gwoba oyagala kumanya nti abaana si babo keera ku makya omubba emigga omutte poliisi ekera ku lugiro nekusiba mada naye nga guwa muzadde poliisi ekera ku makya nekwata nekusiba mada mu nsi ezaakulaakulana omwana gw'ozadde asobola okubira poliisi n'agigamba taata yasuza ndeeka ne bakukwata bakutwala taata mpisa buyo mama mpisa bubi ne bakukwata bakutwala so n'abaana bano betuzadde batuyamba buyambi okuba nti bakyatambuza layini yefu obulamu bwaffe butambule nti muzukulu wa gundi toyina buyinza nti you own that kid abaana nabo kyekimu Katonda kubyatuwa okwongera just obulamu bwaffe ne you own nothing abaana bakyopula nti gavumenti yateekawo netteeka nti abaana baaki ba gavumenti gwoba oyagala kumanya nti n'omwana siwo kera ku makya omutubba omutto ojja kutegeera nti omwana siwo you don't own him or her okitegedde bulungi nnyo awo tuvudde wano tugenze ku nsonga endala tukyali mu kiggula lugi bw'oba olina ssente leka kukinnambuka nakulambira abantu batalina nsimbi n'ensimbi z'olina sizizo sente zino zikuyambako buyambi okugula ebiweetaaga ebigenda okukuyisa mu bulamu bwo mpaka Katonda lwanaga nti budde bukomye vaawaawo y'ensonga lwaki ziriko Bank of Uganda oba Bank of America oba Bungereza reserve so sizizo bandibadde bawandiikako ti Bank of Kakwerege era bw'onoozitako Kakwerege tebakumayisire ziba zipoteya ne ssente sizizo ozeyambisa bweyambisa kugula bintu ebyo bigenda okuyisa mu bulamu bwo obwa bulijjo era ne ssente sizizo just ozeyambisako bweyambisa okutuusa awo mu bulamu bwo Katonda wagamba nti waliwo okomye so tolina kintu kyonna ku nsi kikyo ate era ku nsi tolina kyofiirwa just time yakyo eba etuuse kikuveeko oba okiveeko that is it tugenze mu maaso ng'oyagala okumanya nti ensi nzibu era abantu batono nnyo abagitegeera munnange okeera ku makya n'ogenda mu KFC n'oli enkoko n'ozimbagata n'olubuto n'obajjagala nene emmere gy'olidde nayo siijo olw'ensonga nti ogenda kumala ogire wayitewo essaawa 3 ku 4 ogende mukaamugwanya osale ebyayi naye kuveemu kubanga nayo tebadde ejjo n'amazzi bwe teboganywa nebbiya bwoti ng'omunywa tewali kintu kiri permanent mu bulamu bwo kubanga you own nothing and you lose nothing y'ensonga lwaki ne bwoba okaddiye ne bakusasula ssente za pension bw'otuuka ekiseera n'ofa pension naye akomaawo kubanga tayimu yo duration yo Katonda gyakuwa ekomaawo so mwenna yose eri bannabyabufuzi ng'omuntu wa bulijjo atulugunya munno olw'ebintu by'oku nsi teri kintu ky'olinako buyinza ku nsi ate tolina kyofiirwa ekintu kyonna kyofiiriddwa obudde bwa butuuse ng'olina okifiirwa era okitane kigenda kyova olaba kugamba Abaganda nti bw'osika ekitajja ddiba lya nkoko mu ngalo ekibadde ekigula lugi kyaleero gwatta omuntu naawe awamba omuntu naawe agujubanira ettaka ly'abantu ffenna enjawulo ya budde tewali alina bwannannyini ku bulamu bwa muntu teri alina bwannannyini ku kintu kyonna ebintu byonna ku nsi tukozesaako bikozese ate ne tumala tubireka kubanga waliwo abalala balina obbikozesa mu budde Katonda bw'abawadde Mukama yeebazibwe
kye kibadde ekigwalo kikyaliro kiwedde. Tugenda tandika ndowooza akatambi akatuleese obutongole tuyite mu bwangu ng'era bwekirina okuba. Alright. Okusokera ddala njagala kusaasira famire z'abantu bonna abaviiriddwako abantu baabwe mu nfa etannategerekeka, nga njagala abasajja bannansi bannakabala mutandika okwegendereza ennyo endya gye mulya, board meetings embeeramu, amazzi ge munywa nabiki bye munywa. Nafunye okunyola kwa njawulo olw'ekitongole ekifuga omupiira mu Uganda ekya Uganda Football Federation Association kye bayita FUFA okufiirwamu abantu babiri mu nnaku bbiri ab'enjawulo nga tebakyogeddeeko wantu wonna, bonna bantu Baganda. Mwafuddemu omukyala nofuamu n'omwami, enfa bafudde bufiya budapule. Ebintu by'okuwa obutwa mu Uganda olw'okulwanira ofisi oba emirimu olw'ensimbi ng'oli agala biri mu ofisi bikyagenda mu maaso. N'olw'ensonga njala bagamba banyabo ne bassebo, mwegendereze nnyo gye mutuulira gye munywera. Bano abasajja muzannyira si bantu bammwe, bajja kubatta babamalewo kubanga muganya okutegeera. Gwe baba bakuloga nga bakusawula bakuloga Museveni yakuloga, tererako ddako engulu kubanga tukimanyi tuli balago abasinga obungi Museveni yatuloga. Naye muddeeko engulu. Bano abasajja si bannammwe, babakozesa bukozesa bw'amala n'ayisaawo kyayagala. Ntegedde bulungi nnyo, mwegendereze. Baganda baffe mwenna abafiiriddwa obulamu bwammwe mu wiiki eno n'ebbanga gye buvuddeko n'abaana abufiirwa, nammwe tubasaasira olw'ensonga nti muganya okubeeramu. Ewiiki zino zonna nze mbagamba abantu abafa ku luguudo lw'e Masaka olwo, ate si luguudo lw'e Masaka, abantu baffe Fort Portal mu nfa etannategerekeka, abantu baffe Kasese mu nfa etannategerekeka, abantu bafa mu Northern Uganda mu nfa etannategerekeka, abantu bafa mu Buganda oli n'avuga nti yafudde yazikidde mu buliri nga temutegeera nfa eriwo. Eyo gye tuyita gye nabagamba kuba na gye basomesa ku bagiyita silent oba scientific genocide oba gye tuyita silent genocide. Tebakyagala nnyo kuwawaaza matu mu nzita gye battamu abantu, babatta mu kimpowooze nga temutegedde. Naye ate era ensi tujja gigeraageranyako jjajjaffe Nuwa, Katonda bwe yamuyisiza eddoboozi n'amugamba nti ŋŋenda kuleeta amataba ku nsi kuno olw'ebitali birungi. Kuŋŋaanya abakukkiririzaamu n'abanaasobola okujja okola eryato nze nga sinnata mataba. Era be yayita be yabayita abataasobola kujja bajja. Naffe ensi gye tulimu. Abasoma Bayibbuliya mwegendeze nnyo ebintu bimusoma biteeke mu nkola. Ensi gye tulimu yakatabango kuba batege bivulu amabala okuba gakola 24/7 ngene bakola ebyabwe bakuba temukitegeera. Ne mujja kitegeera ng'obudde obutuufu bukoze eki butuuse. Waliwo mbagambira nti Abaganda edda baafumanga enfumo n'engero naye nga temwazitegeranga makulu gaazo. Bakugamba nga Dawudi ddebuddo ng'obudde butuuse. Oba mukitegedde bulungi? Bakugamba nti Dawudi ddebuddo ng'obudde butuuse. Mpulidde bulungi nnyo? Essaawa zino tubategeeza muve mu kubaka ku mulimu, muzuukuke mudde engulu, obudde obw'okuddeebuddo butuuse. Abasajja mulimu si beebuddo, abasajja bazibuzi bajja buzi. Nkiddamu lwakuba nti erinnya tukozesa lya Dawudi musajja, naye njagala bategeeza bannyabo ne bassebo yessaawa okuddeebuddo, obudde butuuse, muve mu kwebaka. Abaseddekeza batamanya ŋŋamba, babaseddekeza baba bamaze omuganya okutegeera. Yensonga lwaki mbakubira omulango otakungula bategeeze nti bannange bannyabo ne bassebo muddeebuddo ng'obudde bukyali. Bwe mukidde bunyolo ng'abatalidda Buganda. Ensi yaffe si yabaseddekezi. Akanaakulyako amenvu kajja keesesa bulubanga osusa ogenda okukomekereza nga tokyalinawo ki, nga tokyalinawo menvu. Video ketandike tetulina kyakkola. Obutongole akatambi katandise. Nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka abalangira n'abambejja basava ne banaava. Kansubire nti mwenna muli bulungi. Ensonga zino nzogera mu lulimi olwaffe Oluganda olutalimu wadde vvuunya. Mmanyi abanyolo baluwulira, abatolo baluwulira. Kuba ebigambo byenjogera bino bikwatagana n'Obwakabaka obulala obuli mu Uganda wadde twawula ennimi, obulombolombo, obuwangwa n'ennono ne buli kimu kimukwatako. Edda bwe twasomanga ne batuyigiriza nti omuntu omugwira yaani,
era omugwira bakwagaza kitana kyakwagaza kubanga abayagala woli wabakola ki wababeera. Ngenda kubazaayo ko mu myaka ebekaddera mbategeeze gwe taata alina endagaano ey'ettaka oba ekyapa ky'ettaka kikuume bulungi nnyo totegana ne baba goyo ku ttaka toyomba na muntu toyomba na muntu kubanga obudde bugenda tuuka nga buli ttaka liriko ebyafaayo byalyo kituyita history. Museveni ali mu kwevulunga n'okweziribanga okukyusa buli kyayagala n'okuleeta abaseddekezi okujja okubeera ku ttaka lya Uganda bonna nga bwagala. Njala tegeeza mwenna abasajja n'abakazi bali mu Uganda mwegendereze nnyo ekibba ttaka n'ekisengula abantu kino ekintu kiteeketeeke. Museveni yateeka enkwezengeze buli kitundu kyonna ekya Uganda okusingira ddala mu Buganda wano mu Bunyoro Tooro ne Busoga. Ab'Obusoga tebannakizuula naye bajja kizuula ng'obudde bugenze. Mulimu abasajja abajja nga Banyarwanda ne beetuuma amanya g'ebitundu ebyo ne bamanya n'ennimi ne bakola buli kimu naye nga si baabwe kitundu ekyo. Bye balina emitima egisobola okukwata omuntu n'amutta ku lw'ekintu ky'amanyi ne tajja kiwangaalako. Kanjala bategeeza. Kansooke mbazzayo ko katono kubanga ebbanga gye buvudde nkoze programu zino emyaka kugenda gwa kutaano mbategeezezza embuga za Buganda ezitundiddwa, mbategeezezza Abaganda abafudde olw'ensonga ezitakwatagana, embuga buli kimu, amasiro, baani buli kimu kyonna amataka gatundwa sina kyessoogedde buli kimu nkyogedde. Era buli kimu kirabirwako. Naye kiri kye mbagambye nti omuntu yenna mu kalowooza agala ekitiibwa naye nga byokola si bya kitiibwa bwe wavudde okulya n'okukomba essowaani. Abantu bangi batula ku social media kuno okutwogera baga nti abasajja abaana abo tebaba bakulu bitiibwa omukulu akulira ssabo so si mitwe gy'abantu. N'ebitiibwa ebyali bimwekwekangamu ne mugamba nti anze ndi wa kitiibwa kanyambala ekkanzu n'ekkooti nga mulimu kubba ttaka lya Buganda na kusaanyawo obulombolombo nannono. Ebyo toyagala kumanya kubanga tulina obboogerako. Gwe omusajja omunyolo, omutoolo, omulugwala, omunyankole gwe yenna ali ogenda kukusaba kuuma endagaano yo ey'ettaka. Kuuma ekyapa kyo, kuuma rekodi zo ez'ettaka. Ettaka liriko obuwandiike bwalyo bwasookawo. Teri musajja agenda kubba ttaka lyo ng'amanyi olunaku lwagulya ettaka tamanyi era endagaano yo gw'ogirina. Wadde anaagenda mulandiza akyusa ateeke ennaku z'omwezi ezimu. Teri lunaku lwe basobola kuyingiza byapa bibiri omulundi gumu. Nkiddamu. Taata ali ekyo. Oli mu Northern Uganda, oli mu Eastern, oli mu Western, oli mu Central. Mukuume endagaano zammwe ez'ettaka. Mukuume ebyapa byammwe by'ettaka. Teri muntu asobola kukola ndagaano bbiri mu lunaku lwe lumu ettaka ne litundibwa mu lunaku lwe lumu ku ndagaano bbiri nga za njawulo tekisoboka. Kubeerako mukulu w'endagaano eyo. Era ne ku kyapa kubeerako ekyapa ekyasookawo mother title ne transfer forms okujja obuyinza obwannannyini ku ttaka erimu obbuwa omuntu omulala ezo transfer forms tekisoboka. Museveni alina akanyoomonyomo ak'okukyusa ebyapa n'okubijjawo taata omala biseera ng'akunamira muzibe. Ettaka lya Bunyoro terigenda kuvaawo kubanga Bunyoro ebyawalewo myaka mingi nnyo ku bazungu baagirekawo. Ettaka ly'abato ligenda sigala ng'abato terigenda kuvaawo. Ettaka ly'omu Northern Uganda lisigala ly'aba Northern Uganda terigenda kuvaawo. Eryomu East lisigala ly'aba Easterners. Eryomu Central lisigala ly'Abaganda. Newankubadde litulibwako abantu okuva mu bitundu by'enjawulo fe batalinaako buzibu. N'ettaka ly'omu bantu b'amaserengeta ba Uganda abe tuyita ba Westerners lisigala ly'aba Westerners teririiko museddekezi. Kwata empapula zo zitereke bazzukulu bo oliba wooli oba toliiwo bali lino ettaka eryo ng'ensi ekoze eki ng'ensi ekyuse. Lwaki mbagamba ebintu bino? Bwe tuddayoko wano wammanga wenjagala obbategeeza. Ngenda batwala mu nsi ey'amaserengeta ga Africa gye muyita South Africa. Africa muyita ti Africa gye bayita abazungu Dark Continent oba olukalu olw'enzikiza olwa kkala yaffe eno n'ebirowoozo n'embeera zaffe. Naye abazungu bagezaako nnyo gyefuubitikamu nabo bakyagirimu. Ngenda kuzza mu ggwanga lya South Africa. Bannansi b'eggwanga ery'abatuufu bakaddugala aba South Africa. Naye mu kyasa ky'olukumu olwosanvu, the 17th century, abasajja okuli aba Dutch be bayita ba Boers, okuli Abafalansa, okuli Abangereza, Abajamani, bajja mpolampola ne batandika okutuuka mu ggwanga lya South Africa eri wansi ne batandika okutuula. Bano olw'okuba nti baali balina ebintu eby'enkulaakulana ebisinga ku bakaddugala, baatwala obuyinza ne babujja ku bakaddugala, batwala amataka ne batta nga bwe baagala.
ekisira era mu ngabo kiri bakolanga amakomera gano gabaddugavu gano gaaki ne batakawo ne street wante muyitawo ng'emirimu gy'abazungu bokka ng'omuddugavu afuuse ekyenyinyalwa mu ggwanga lyasa mu lukyasa ky'olukumu gye byatandikira va mu bino eby'omu kinaana gye tulabyeko bino nga balwanyisa apartheid byatandikira ddala mu 17th century nga bajja batabuli mu South Africa batwala amataka kati njala soka bategeeza aba South Africa bazze balwana mpaka lwe bafuna obwetwaze nga Nelson Mandela ne banne bayewo omubiri era abantu bangi abafa wetwogerera ettaka lya South Africa lisinga obonyine farms z'abaddira bakaddugala era abazungu si bali mu kufuga eggwanga eryo abaddugavu be bateekenga control n'okufuga eggwanga eryo n'amataka gabaddiziddwa kati gwe taata omunyolo Omunyankole, Omukiga, Omutoolo, Omuganda, Omusoga, Omugisu, Omukuksabini, Mukaramoja, Omuteeso, Omuki, mukume empapula zammwe. Nga muteekamu amaanyi okulwanyisa abasajja abaseddekezi. Omulimu gukyali munene nnyo. Bano abasajja balimba kubanga tumanyi wajje basibuka. Bagezezzaako nnyo okwebuzaabuza nga bafuka baana bane bamala biseera. Mukume ettaka lyabwe nga mulwana. Lwakuba nti ffe kye tulina ekimu Tuinamu bapimpi, tuinamu benkwezenge ezitulyamu nga zirowooza zirina bali. Muganda wange muganda wange ndala kunyonyola. Ensekere tetambula na kiku. Ne misota mulimu misota ejeerya. Kanjala kutegeeza. Gwali mu kubega baddugavu bano banna Uganda ng'okolera mu 7 era ng'olwokuba olina akamundu bajja kulya kubanga toli omukubbo. Naye ekiseera kigenda tutuuka nga buli kimu kirina okudda ku bannannyini kyo. Ngenda bategeeza mwenna abasajja Baganda abanyolo mwenna buli omu nyweza empapula zo z'olina. Tayimu y'abaana abasajja etuuse. Ne mulekerawo okulya nkuzibwa n'okulya mu nsi yammwe olukwe. Nga bwe mbanyonyoyidde mu kigulologi ky'olwali bwe mba mulina obwo nga mutegeera. Buli muntu kakkanya entwingiriyo otegere nti eggwanga ly'olina Uganda ly'eggwanga lyo. Togenda genda Kenya ofuuke munna Kenya ekyo kikafuuwe bufufululufu. Togenda genda Tanzania ofuke mu Tanzania kikafuwe ofufulufu. Togenda genda Rwanda ofuke mu Rwanda kikafuwe. Togenda genda Kongo ofuke mu Kongo no. Togenda genda Sudani ofuke mu Sudani. Ojja sigala ng'oli munna Uganda kati bw'oleka ensi eyo girwa nayo gyogerera ogenda kubeera mu nsi ki tolina kikuzaayo. South Africa okubanga abaddugavu bafuga ensi eyo mugende musome history. Battibwa, bawambibwa, batulugunyizibwa, baamala ne bazuukuka. Era mwalimu enkwezenge ezaalyanga mu baddugavu bannaazo olukwe nga bakola emirimu gy'okubega abaddugavu. Ne baamala nabo ne babasaanyaawo era embeera neeteera ne beddiza obuyinza bwabwe. Kati gwe Omunyarwanda ali eyo ali mu kaguruupu ak'okusaanya Abaganda okubajja ku ttaka, Abanyolo, Abakiga, Abateeso, bonna n'Abanyankole oligino. Munnanga omala biseera ekisooka muli bangu baakutegeera. Ekyokubiri muli bangu baakutegeera. Ekyokusatu muli mayinja mu muceere omweru. Okubasenza teyali nsobi. Wonna we mujjumu teyali nsobi. Kwali kwagala okwakuba nti ffenna tuli bakaddugala. Naye mmwe mwefuula bakagubiru nti ate mwagala tufutubbalako. Olwo olutalo temujja dduwangula. Mukyalina amampa nti kubanga muyina obumuntu. Mukyalina amampa nti kubanga ekkooti ziri mu mmwe. Mukyalina amampa nti kubanga mukyasobola okukanga omuntu aleme kuzikira oba kwogera. Naye essaawa egenda tuuka nga buli muntu alina okuddamu ekibuuzo kye bamubuuzizza mu kibuuzo ekituufu kyalina okukiddiramu. Kale mwenna mbagamba buli ali eyo teweetiirira tandika okwogera ensonga zino nga bw'ozoogera. Ekisinga okutiisa abantu bano baali bamanyi nti teri bantu bajja kwogera nsonga zino nga balowooza bakwata TV, bakwata radio, basasula bannamawulire obutogera ku nsonga zino n'ozisirikira. Era nga ab'ebitiibwa bo bamanyi nti bakuyita ow'ekitiibwa tebamuddamu tebamubuuza abo baali batuvugidde ne bakutukwata akabaddiya naye kasita baasa nga tusobola okwogera. Gwe ne bw'onoovuma ky'oyagala nga kyenjagala nkimanyi y'ensonga lwaki ensi ezimu zaafuna obwetwaze. Kankuzieko katono. Tugenze mu ggwanga erya Vietnam. Abaalaba olutalo lwayo ng'erwanagana Amerika baakolanga ebintu bingi nnyo. Omuvietnam yalwanyisanga Obumerika okufuna obwetwaze n'okuggyako ejjoobo. Baabeeranga n'empeke oba erinnyo
libateekangamu obutwa obuttirawo ng'omumerika okukwata okujja mu information berumanga bwerume nedakiika tewera aba agenze kye tuyita okwagala ensi era kati bali bulungi naye ggwe eyeeyita omuganda ofutubadde Mengo otunze ettaka lya Buganda limaze okyali Sipita Mayiga otaddewo n'abalangira ababo ab'enkwezenga abatali batuufu otaddewo abambejja babo abatali batuufu osaanyizza obuwangwa n'ennono bwa Buganda oli muganda kyasaanya obuganda ng'asaanya obulombolombo n'ennono oli muganda kyatunda embuga okuli n'ensibuko y'abalangira ng'ate yakuwa obuyinza mulangira kati gwe obwakabaka ogenda kutula abagenda okudda ku bwakabaka obuddako bagenda kujjawo obuyinza ng'obuyinza buva musaanyizaawo abaana abaganda bali mu nsi yonna bateeyeeya batangalijja olw'okuba nti obuganda tebuteredde bannyabo ne bassebo kambategeeze ng'omuganda ali ku kyeyo ng'olina abaana bo tebategerekeka ensobi teva ku ggwe ng'omuntu entamu eva waggulu wennyini nti empewo za Buganda zonna bwe ziba teziteredde buli muntu yera ne bonookwata ensimbi n'osamira oba osamirira bwereere kiringa bonookwata ng'otudde mu nnyumba yo wagiwa yalinga bulungi nnyo amasannyalaze ogasuubira amasannyalaze bwe gakendeera tekitegeeza nti gwe appliances zo oba okozesa mu nju bikendeeseza amasannyalaze no kiba kiva ku nsibuko ku kiyira amasannyalaze gyeva bwe geeyongera obungi ne gasukka ku bintu bye galina okuba nga gakozesa ebintu ebyo bibaluka omuzungu kyeyava ateekawo saketi buleeka nti amasannyalaze bagayitirira obungi saketi buleeka yejjako waliwo soti saketi yonna nga liwo ekintu kyonna ekigenda okukwata omuliro saketi buleeka yejja kati n'empewo bwezito bwe zirira Buganda n'obunyolo buto buli abantu bali mu kutaaya empewo Museveni kyeyasooka okumanya kiri ekintu kimu kwata enkweze ng'oziteeke mu Bwakabaka obwo otuuzemu bakatikkiro otuuzemu ab'emituba otuuzemu ab'ebika batandika okukyankalanya empewo abamuzadde abalongo ne mubatwala basabire busabizi tomanyi mugaso gw'abalongo mulina abaana bakigongo temumanyi mugaso gw'abakigongo abamuzadde abaana nga bansonga temumanyi lwaki omwana oyo ali bwatyo kubanga tosobodde kumanya njagala ombulire ng'oli musajja mukulu wano otegeera ogende bulanga ombuuze ofisi y'ennono yonna omuntu wasobola okubuuza ekikwakana ku mpewo zonna ogindage nti weeri nga togenze mu minisitule kubanga ekyo kiwaani kubanga mu Mengo mu Bulangi oba mu Lubiri mwali baddemu ofisi nga yeebuuzibwako ku nsonga za Buganda ez'ennono buwangwa n'ennono ng'era waliwo n'endagiriro nti gwe kiki nti kino genda ewa gundi yakola ku nsonga nga byonna weebiri tewali kati omuntu agenda kubeera wa eriyo abantu ng'agenda mu diaspora n'azaalirayo abaana bana bamufukidde ekitulwaki abaana bamufukidde ne bw'olitwala abaana basi ne bw'owapapa basabire ng'abaana bansonga omala biseera ne bw'oligende wa sheeka akusomera eddwa ng'abaana bansonga omala biseera ensonga teziba nnene nnyo ensibuko gye tusibuka ali obuzibu tosobola kwawula buwangwa ku muddugavu tosobola kwawula buwangwa ku muddugavu tosobola kwawula buwangwa ku muntu ekyo tebakulya ssente ne bayibuli kennyini ekugamba sajja kudibya mpisa za nsi nawolombolombo gwagamba nti wazunguwala ebintu olina bya kizungu kankakuteme kankakulage wano olyoka wategeere Ancestors, beloved dead, we call to you, we honor you, we remember you, now and in times to come. So be it. Oyo magulu meeru akoola empewo zaabwe zibakuume zibakolere buli kimu wezo wazirekayo teweebuuza lwaki buli kimu kisobye oli awo ebyoto mu Buganda twabikumanga era ebyoto bino biriko emizizo mingi nnyo yensonga lwaki ne bagamba okugabula ng'ogenda kugabula misambwa oba mizimu oyinza okukwata endiga oba embuzi ne mugiteeka ku musito ne mugyokya yonna neekalira ku muliro ogwo
oba okukwatanga ebyoto ne mukuma ebyoto ne mutandika okwogerako ensonga zammwe eziggwa oba okukuma ebyoto okubeera ebweru okwogera ku nsonga z'ekikobe eza famire n'okutwala obudde okunyumyamu ng'abantu mwe mukuma ekyoto mugamba nti kyalumbe bafudde kiikino era mbaddamu maye muwakanawakana nnyo ekyoto ky'abazungu. Ancestors dance with me, ancestors chant with me. I hear your voice, I hear your call. In my blood, in my bones, I hear your voice, I hear your call. Ancestors dance with me, ancestors chant with me. I hear your voice, I hear your call. Amukoddiremu ono. Ancestors, beloved dead, we call to you, we honor you, we remember you, now and in times to come. So be it. Kati gwe omusajja omusoga, omusajja omuganda, omusajja omunorthana, omukyoli, omulugwala, omunorthana, mwenna gye muli ngenda basaba ekigambo kimu. Temuvanga ku ndagaano ya buwangwa na nnono kubanga lyekoofe namwe twasibuka bajjajjaffe mwe baasibuka. Gwolowooza lwaki ensi bwetuuse yonna etabanguse. Tetwabanga na mataba mu Uganda. Tetwabanga na bikolo bya kusaddaaka eby'okutema abantu n'ebikolo biriwo essaawa zino. Naye obuzibu buliwo, abasajja batwonoonedde buli kimu, tekyali muntu ategeera kati. Omuntu osanga omuntu yali ategeera nga yafuuka ekisekererwa, naye omubuuza kyejja kufuula ekisekererwa tasobola kunnyonnyola. Omuntu gwali ow'ekitiibwa takyaweebwa kitiibwa kubanga alina ekikyamu ekimuliko kuba tasobola kitegeera. Mudde muteeke ebigere emabega nga temunnagenda mu maaso. Museveni n'ejjene teribadde be muzannyirako. Bo tebayina busibuko na buvuna buddo. Ne bagenda ne banoonya be bagenda okujja amaanyi agabasirwaza. Ne munywa omwenge, ne mutandika n'okugwa bidiba kubanga temukyamanyi nsibuko yammwe. Simanyi oba akatambi kano nkalina. Kuba n'akatambi kano ke nakoze olwaleero tekannasimbula. Mala okuloba aka video kano kakyalimu tugende mu maaso. Ebyokukola tulina bingi. Alright. Ono tolooza nti banywa omwenge ne batambira bano abaana bansonga naye olwokuba nti tebakyalina bantu babagayidinga oba bateeka mu mbeera. Era mutona ono muvubukana Ndobo buzibuva ku bakazi ndowooza. Mwenge kasi kyogamba we mukazi gwakutte nenga anywa pereja ya eyo mwenge ogwo mwenge sebo mwenge gwa bbeyi okitegeera ne bano bano nawulira bagala nenge gyabajjale kitamiiza tusaba batuyira ebigundi ebizzi guno mwenge baaba gulabika mugulire bugulizi buno guno omwenge mugulire biya yoyo baaba gwe yanywedde guno gwe jangu tugende Lwaki mbagamba ensonga zino era n'okukubira omulanga Ssaabasajja Kabaka ebbanga lyemaze nga nkola video zino okukyusa obukulembeze obuli emmengo n'okujja enkwezenge n'abantu abatalina mugaso mu Buganda kubanga Buganda busaanawo tebusaanawo nti bassa abantu obulombolombo n'ennono n'okuzunga n'okutawaana kw'abaana Abaganda n'okubanga tebakyasobola kubeerawo mu nsi. Ensibuko yatabangulwa tetukyayina nsibuko zonna zaasaasaanyizibwa. So ngedde Omuganda tewamalanga gamwetambaala nti ojja mu maka g'otwala ettaka nedda era Omuganda teyamalanga gafa n'Obuganda tebwamalanga gatambaalibwe bwe butyo naye kati ensibuko zonna okuva ku ntikko okutuuka wansi zonna zisaanyeewo kubanga twerabidde obuvu n'obuddo bwaffe. Museveni n'akabinja kakabaseddeke zibadde tebatumanyira kutuuka ku lino.
Mayiga ng'oli Mmengo ng'oli Nsowole toli Muganda bali totula ku Buganda kufutubalako bw'otyo. Otuuka okukola emikolo egy'ekisiru n'okutandika okutambuza Omulangira Ssemakookiro mulaga abantu mulaga abantu ng'omulagangaani era kigendererwa ki. Bassebo ne bannyabo nzize mbagamiro gisinga omusajja ono bamugoba ne mwagaana okutegeera. Omu ku bubonero obulaga nti omusajja ono bamugoba naye nga temujja butegeera kwe kuba nti Ssaabasajja Kabaka yeepena emikolo egisinga obungi agezezzaako balaga obubonero bungi nti omusajja ono namukoowa. Nenga bumanyi nti omuntu ng'akwesibyeko olw'okuba nti yali amanyi nti asimbye amakanda ayina okulemerawo. Nzize mbagamba nti abaseddekezi okuli Wasanya Kaluta Peter Mayiga, Yoseriti Bahabulwa, Janet Muhoozi, omukulu gwe bayita John Katende, Agnes Nabaloga, ne Sara Kagere, n'abantu abalala balina enteekateeka esaanya Obuganda naye ng'ojja mubuuza kiki ekikulwanya otaluusaanya Obuganda tasobola kikugulya kubanga abantu balina enge. Nabagamba empologoma ento terina kulabikirwako wantu wonna okuggyako nga kitaawe waayo yabonese nayo. Okulaga Ssemakookiro eri Obuganda nga Ssaabasajja Kabaka agaanye okulabikako, ekyo Ssaabasajja Kabaka si yakikola. Kigendera kya Mayiga okutandika obbasiga ekifaananyi Kabaka waatali Ssemakookiro abeera ki waali. Naye njagala nsooke mbazzeeko katono ku lunaku olwasatu mu olumu nga tuggala omwaka oguwedde guno gwe tukubye oluku mu butwe. Ssaabasajja Kabaka yalabikako ng'ebula essaawa mbale omwaka gugalibwewo. Olw'okuba ntayagala kwesembereza bantu bonna baali na baabakyamu yagaana okulabikako. Wassaanya olw'okuba nti amanye empologoma eno gy'ebeera yagenda n'agikukunulayo era n'aleeta n'omukyalo oyo eyita Omumbejja Buganda Agnes Nabaloga atali wa nsonga kubanga n'ensonga zaakolebwa ku muntu mulala gwe ssaagala kwogerako wano ku media ye ne yeefubitikawo ng'akajonjo. Nabagamba akajonjo kakwata ewantu buli muntu w'asobola okulaba. Omukyalo ono okumanya nti ekiswaza omugagga kwe kutana kentula. Obuganda bumanyikiddwa bulungi nnyo nti omukyala yenna ajja awoomye mu busuuti bulungi nnyo. Omukyalo ono yajja yeesaze Siriwale. Kikulaga kikolwa kyokka nga ye Lubuga. Omukyalo ono ku lunaku lwagamba nti Ssaabasajja Kabaka yamusindise. Kubanga ono ke kamu kabinja kali ak'Amayiga era emikolo gyonna n'ennyimba z'amazaalibwa ezaaliwa Ssaabasajja Kabaka yagaana okujja. Era omukyalo ono yajja azze abonekera ku mikolo mingi nnyo. N'emikolo egibadde mu makereziya Ssaabasajja alina okulabikira ng'era ono yajja. Omukyalo ono okuswala okuli yajja yambadde Siriwale mpale mbaaya mu lubiri. Kyokka onoogaano obulombolombo bw'Abaganda bugamba nti omukyala yenna ng'ojja okuyingira olubiri lwa Ssekabaka Emmengo oba ku mukolo gwa Buganda gwonna toyambala mpale zino ezammwe. Yajja yeesaze Siriwale bulungi nnyo mwagira bulungi nnyo sigga nti muwaayiriza. Obaka bwe yasoma bwabwe nga bo ne mukwano gwe Mayiga. N'oleeta empologoma ekiswaza omugagga kwe kutanake bw'obanga waleeta empologoma ento mu kifaananyi osiga ekifaananyi nti Ssaabasajja Kabaka y'oyo aliwo. Ekisumuluzo waki wakikwasa Lubuga? Waleeta okulaga Obuganda ndi y'empologoma eriwo. Lwaki ekisumuluzo wakikwasa Lubuga ng'ate okimanyi Lubuga si yateekeddwa okubeera mu bigere bya Ssaabasajja Kabaka. Ye gwe waleeta omulaba aseka bulungi nnyo ng'akutunuulidde mu lusanyufu nnyo kiki? Wuuyo omule musajja wattu. Kubanga naye amanyi emizannyo gyammwe lwakusirika. Tunuulira feesi y'empologoma ento bw'etunula. Wuuyo. Lwaki ekisumuluzo tewakikwasa ye? Musiga ekifaananyi ne mukisiigira eggwanga n'Abaganda kubanga mumanyi missoni yammwe enteeketeeke nti gwe singa empologoma eseerera gw'ofuuka omukuza ojja kukuza bannyoko oba abazzukulu bo so si ba Buganda. Okalya ddakaddadda naye Mayiga ojja kufuna ky'oyagala. Ku lw'Abaganda abaliddawo n'abasuubira okubeerawo essaawa zino abamu batandise okukyuka endowooza.
goyinza okuloza yalasanyawo Ssaabasajja Kabaka ninawe sawe nabagenda kusaanyaawo ekyo kyo kigambe beera ng'okimanyi kubanga tukoye vulugu mwaddira ettaka lya Buganda lyonna ebyapa ne mubyambazaako ebyapa bya Mailoland private Mailoland ne mulitunda n'abaligula mwenna mbasaasidde kubanga kyetugamba nti obwongo bw'ente tebusobola kubeera mu bantu era bw'olowooza ng'ente ng'onywa amata obeera ng'ente gwe tosobola kuŋŋamba nti okimanyi nti Mailoland mu Buganda ettaka lya Baganda gwe n'ojja n'ogula ettaka ng'okimanyi nti mbuga ya Buganda n'okwata ssente n'oziwaayo kyovula muzimbye za apartment mu bifo by'ennono baganye okuzipangisaamu muzimbye ziggulofa mu bifo by'ennono emizimu gisiira gikaba mayumba gammwe gonna gaafuuka bifulukwa ne temusobola kutegeera mukyagula mataka oyo kennyini mayiga asula atambula alinga musezi ki ekimutambuza ng'ate agamba amanye ennono togimanyi kanjira bategeeza mwenna embeera nga bweri bano abasajja kye bakola kikyamu naye enkunnyonnyola n'enkugamba nti ebintu bya Buganda bizibu abyepankako gw'oswala kubanga empewo za Buganda ziringabire bibeera mu bbanga n'ebinywera wansi nkiddamu empewo za Buganda ziringabire bibeera mu bbanga n'ebinywera wansi bwe bizitowerera ne biyiika yenkuba gy'olaba kati yembeera eriwo mwene munaakwata ettaka lya Buganda mulisaanyawo ne mulitwala baabo we mukootakootaga mu gwa lumonde zonna embuga mwagala zisaanyaawo nejjukira nabagambye mwonoona mwonoonyi ne temusaanyaawo lwaki mwonoona okusaanyawo embuga ya Buganda emu nga yali yawangibwa bulungi nnyo nga ne buli kimu kimu ekiri n'abagikulira weebali gwe bw'ojja n'ogisaanyawo n'ogitemawo oba tojjeewo mpewo za Buganda oba osaanyizzaawo ebyo ebikozesebwa abali mu kifo ekyo n'empewo z'empewo zisenguka era bwe zirimala ziridda ne zituula ku muntu omulala kyava bagamba nti Lubaale yeenoonyeza entebe ye ate bw'ali kutta ng'ojeemya ate alikwata omulala eyo y'enkola eriwo ekizibu kye tujja osanga nti omuntu okusaanyawo embuga okozesa ssente ntono nnyo ffe okuzzaawo embuga kyetaagisa ensimbi nnyingi nnyo n'obudde kiringa omulogo ayinza okukozesa omutwalo gumu okuloga gw'ogenda okwerogolola kikwetaagisa akakadde kamu n'ekitundu ku bukadde 5 sina kindi oddugulamu obulamu oba muntegeerekese Museveni okusaanyawo ettaka lya okusaanya embuga za Buganda n'ebyafa bya Uganda oyinza okulooza nti ogobolodde era okikubye nedda abazungu baakikolako ne balemwa ate gwe obudde bukuwedde wabula osiga nsigo mbi ffe kyotukolako kimu nti tugenda ssanga obudde obuzibu n'ensimbi okuzzaawo ebintu ebyo nga gweokozesa ssente ntono nnyo bisaanyaawo naye kijja tutwalira obudde n'ensimbi okubizzaawo kitegedde bulungi nnyo kati mwe abagenda bazunga basanya empewo za Buganda n'embuga za Buganda mumala biseera ng'akunamira muzibe tagenda kukulaba mukitegedde bulungi nnyo kyemukola kiri ekintu kimu mutataaganya Abaganda bwe mutataaganya naye Abaganda kitengejja buli mugga buli nnyanja atuulawo nkiddamu Abaganda kitengejja ku mugga akwatirawo ku nnyanja akwatirawo ku kitoga akwatirawo ku luzzi akwatirawo y'ensonga lwaki bwe mutuuza enkuŋŋaana zammwe Nono omusezi lwabo bwe yagamba the only problem we have is Baganda. We've tried to squeeze them but we failed because they can survive even on a small amount of money. But the rest of the country we shall squeeze them, but the problem is Baganda. They can survive even if they remain with small money. Ekyo nammwe mutula mu meeting zammwe ne mukyogera nti Abaganda ne bw'omunyigiriza omugye amazzi mu nviiri nti gaveemo ajja sigalawo mukimanyi kati bwe muba mukimanyi kiki ekibafundikiza ennyuma mutandika okusindikiza Abaganda bave ku ttaka lyabetagenda kusenguka kizibu nnyo newankubadde tulinamu empwezenge bibeera nkuba buli famire ebeeramu omulalu ne tomanya lwaki yalaluka kati abalalu be tulina abatuliddemu enkwe abadda ku media ne bawemula ne bagwamu ensa nga bawadde ensimbi boogerera Obuganda bavuma Obuganda bawemule bambale nga baagala ekyo kyo kisobola okubeerawo kubanga buli famire mubeeramu omuntu omwononefu ne bwe mubuuza lwaki yayonooneka
ensonga family ebeegimanyi kati nammwe mutula mu meeting zammwe ne muga ati Omuganda is the oldest obstacle and the problem we have. We've tried to squeeze them, but they can even survive on a little money, but the rest we can control them. Ekyo mukyogera mu meeting zammwe kimanyi. Okitegedde? Kati bwe mbanga mukimanyi mwandibadde mwesonyiwa Abaganda. Mwandibadde mwesonyiwa Abatoolo, mwandibadde mwesonyiwa Abanyankole, mwandibadde mwesonyiwa Basoga, mwandibadde mwesonyiwa eggwanga Uganda. Ne mutuula butuuzi ng'abantu abagenyi abazze okulindirira babagabule. Naye ne boonoolira mu ssowaani ya nannyinimu tekikufuula nannyinimu. Ne booneeganzika ku muka nannyinimu togenda kufuuka nannyinimu. Ne boonootwala ettaka lya Uganda togenda kufuuka munna-Uganda kubanga ssemateeka 2015 mwakwata mukwate ng'akyusa Bayibuli gy'ataawandiika. Oba ntegeerekese. Oba ntegeerekese. Haya. Nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka omulungi omulala ne bwe Nnaabagereka Kabaka ali kuno kusaba kwange mbuwomeevu. Tuli Baganda abaazaalibwa mu Buganda abalina ensibuko. Tulina buli kimu ekyetaagisa okubeera eggwanga ng'ekikulu kya bonna bwe bulombolombo n'ennono, obukulembeze, obusibuka wansi ku mirandira mpaka waggulu ku bikoola. Tulina oluyimba lw'eggwanga lwe tuyita ekitiibwa kya Buganda, tulina bendeweera, tulina n'olulimi ky'ekintu ekikulu. Naye ngenda ssaba mwenna abasajja n'abakazi abali mu Buganda okusingira ddala nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka, nsaba n'okutegeeza Maama Najjinda Sylvia Luswata. Obuganda bubeera n'ebibuuzo bingi nnyo ebiseera ebisinga singa abeerawo ekintu kyonna ekikoleddwa. Tukimanyi nti abantu abamu mukyalina ekifaananyi ekiraga nti omuntu bw'ayogera Olungereza yaba asinga otutegeera, naye si kyekikulu. Olungereza lulimi ng'ennimi endala. Nalabyeko ssebo Omumbejja Ssanga lya Mbogo nga osindikiddwa okujja okugulawo ekisaakaate eky'omwaka guno eri abonna abaana Abaganda n'abatali Baganda baagala okuyiga obulombolombo n'ennono bwa Buganda. Naye bwe yabadde ng'ayogerako eri abaana bonna abazze okugulawo yakozesezza olulimi Olungereza, ekintu ekimenya obulombolombo n'ennono bwa Buganda. Nedda. Nsaba Maama Nnaabagereka ne Taata Ssaabasajja Kabaka ekintu kino mutuyambe kirabya mu kifaananyi kirala nnyira kino ekifaananyi kyekisiigira abantu abalala ab'ennono. Titosobola kuddira Omumbejja omulamba nga tasobola kubeerawo nti asobola okwogera olulimi olulwe olw'obwabwobwe mu baana bazze okuggulirawo obubaka obwo kiba kimenya amateeka ag'obulombolombo n'ennono. Era awo Omuzungu asigala atunuulira nti olaana bennyini bannyini olulimi olusibuka mu bo tumaze obbawaaba batandise okwogera Olungereza ate mu nsi eyaabwe, kitegeeza kye tuliko kinene nnyo. Ngenda kusaba Taata Ssaabasajja Kabaka, Maama Sylvia Najjinda, omulundi oguddako bwe mba musindika omuntu yenna agenda okwogera eri Obuganda naddala ku baana ab'engoma balekeraawo okukozesa olulimi olufuutifuuti Olungereza. Kiba kiraga ekifaananyi ekirala nnyo eri abaana ate kiba kiwa omuziziko omulungi Abazungu n'abaana abatamanya ŋŋamba okusaanyawo ennimi zaffe. Singa ate Obuganda bwennyini bukozesa Olungereza tuba twetabye mu kuggya olulimi lwaffe olw'abajjajjaffe. Bye njogerako si byakuwaayiriza oba kabogono. Eno yabadde ensobi. We are grateful for this partnership that the NAMAYANJA Development Foundation is getting today from MTN Momo. This is particularly important because of its significance in terms of nurturing the generation of Uganda and the values of the Obutegeke. Our flagship program, the Sakaticha NAMAYANJA, is a tool critical for reviving our traditional values and should be rallying point of all Ugandan children and youth as we navigate through life.
Just like in sports, the OMUTABBIZI values can be found in the Gisakati Nabagereka, such as tenacity, teamwork, and integrity, equality, empathy. Sebo omumbejja sanga yambogo. Oluzungu lwayogedde lulungi nnyo, naye si lulimi luwo olw'ennono n'obuwangwa. Era y'ensonga lwaki ekisaakaate tosobola kikyusa mu luzungu n'ekyamaama wo oba ekya Nnaabagereka so era kibula nti ekite ekisaakaate kya Nnaabagereka. Kuga ebintu bino bitubuzaabuza. Njala tubeere bantu balambula okufa mu nsonga zino. Kati bw'oga ekisaakaate kya Nnaabagereka kati omwana ayagala okuyiga Oluganda olutuufu kati noeri yennyini gwagambye gwadde oyogera n'abantu abalusindikira obubaka. Ekisaakaate kya Nnaabagereka kyeki ate bw'omaliriza eno waliwo akwebaza mu Luganda kati kitegeeza mutuleetera obuzibu n'okubaako ebintu bye tulina okwogera oli bw'atunulaluza nti twayiika Windows ffenna no kankadde bulungi mukawulire kankazze bulungi konna mukawulire bulungi nnyo. We are grateful for this partnership that the NAMAYANJA Development Foundation is getting today from MTN Momo. This is particularly important because of its significance in terms of nurturing the generation of Uganda and the values of the Obutegeke. Our flagship program, the Gisakati Nabagereka, is a tool critical for reviving our traditional values and should be rallying point of all Ugandan children and youth as we navigate through life. Just like in sports, the OMUTABBIZI values can be found in the Gisakati Nabagereka, such as tenacity, teamwork, and integrity, equality, empathy, and leadership around each other. We are looking forward to the maturing benefit partnership with MTN Momo. The partnership between the foundation and MTN is built on aligning objectives shared by the two organizations, which can include uplifting communities and rallying around what has emerged as important global causes and concerns such as youth and children. We look forward to many more years working with you. Thank you very much. Yakwebazizza mu Luganda toyanzizza nnyo ssebo. Olowooza lwaki teyakwebazizza mu Luzungu? Kubanga eyakuleese ku mukolo teyakubulidde kikyakwogera mmwe batereddewo ekifaananyi okufuula Obuganda nti Obuganda bwava dda ku mulamwa. Buno obubone obulaga nti abantu abatudde Mmengo abe tuyita ba administrator Ssaabasajja Kabaka bye yazika obuyinza batwala Obuganda mu ntata. Omumbejja olina kubeera kimuli kya Buganda ekyokulabirako nti mmwe mugenda okuddako omutendera omulala ogw'Abaganda bagenda okuddako. Kati bw'obanga oli mumbejja nga gwogenda otambulirwako ensonga za Buganda ez'emyaka egijja ffe otutaabeere n'abaddako batagenda kubeera oba banaabeera. Tusuubire nti tulinawo Buganda awo, Oluganda we lulyawo, obulombolombo n'ennono we bulyawo. Yenna managinga controllinga omuntu yenna akwasaganya era omuteesiteesi w'omumbejja ssanga lya Mbogo Katalina bakufuumule ku mulimu nga nina bugisimufungize oba waayo ebbaluwa yo erekulira omulimu ogwo. Era abasajja n'abakyala abalangira n'abambejja ab'ensonga ab'enkanamu mutuyambe bwe tubanga tugenda kufuna Obuganda obuliddako obukyagoberera obulombolombo n'ennono. Omuntu akwasaganya omumbejja Katalina ssanga lya Mbogo agobwe ku mulimu oba bawandiike omuntu omulala. Tuva ku mulamwa. Ne bw'onooyogera Luzungu n'olufuuweta n'olusingo nguli n'abakyala wa Bungereza Queen agalabidde mu lubiri lwa jjajjaabe. Tolifuuka Mungereza. Ekikufuula munnansi omutuufu ow'ensi eyo lwe lulimi lw'oyogera. Y'ensonga lwaki bwe tusenguka tuva gye tuva tujja okunoonya ekigula amagala eddiba tuba tulina okukwasaganya ennimi z'abano abantu okutegeera kye bakugamba n'ekyoyagala. Era bakugamba oli wa ddembe okuluyiga oba odduleka naye olina by'ofiirwa.
kyensonga lwaki ensi ezikulakulanye buli kimu kye bakola bakikola mu nnimi zaabwe kati ffe bwe tunaafiira olulimi lwaffe mwagala tuzzeeko ki siri mu Tanzania tengenda kwogera Luswayiri siri mu Nakenya tengenda kwogera Luswayiri ndi Muganda nina kwogera Luganda naye bw'olaba empagi enkulu eya Buganda esookerwako we twandigambye nti Oluganda bwe lutandikira ng'efubutuka Olungereza olusinga olwa Nnabakyala wa Bungereza tuba tulumbya byanswa nga n'olumbe lwaya byodda manyi emboozi eno eyinza obutasanyusa bantu bamu ngambagala tuli mu mbeera ya .com era oba ekyasa ekya22 mbamanyi abo nabo gye bali naye beerabidde nti okusula mu galagi tekikufuula mu motoka okulwa ku nnyumba za landlord tekikufuula nnyini nnyumba ezo okutambula n'omulangira tekikufuula mulangira oba okutambula n'omumbejja tekikufuula mumbejja bababuulira omwana waabo bwe nga w'omunaku amata okunkumula ekifudde ensi zino ez'amaanyi kulemera ku nnimi zaabwe na bulombolombo na nnono naye ffe bwe tunanga twefudde nkyekubire nga buli asanga tuteekamu kyayagala buli asanga tuteekamu kyayagala kati ennaku zino naye mubuukidde Luchina Omuchina akwagaza ki tena kyakwagaza yireka yejje gwe njagala kuwa ekifaananyi ekyokulabirako singa osanga Magulumeru Namagoya omanyi omulowooza nti omuzungu bamuyita white teri muntu gwe bayita white ekyo kye bayita white mukimanyi ekyeru kino kye bayita white kino ekkala enjeru kino kye bayita ekyeru kino waliyo omuzungu ng'afaana bw'ati waliyo omuzungu afaana bw'ati gwe muyita white si beeru bano bannamagoya kati gwe naawe Magulumeru Namagoya bakusanga n'akuyitanga black oba kaddugala mugamba ompise kintu kikyamu nnyo gwe bayita kaddugala ye muntu alina olususu oluddugavu be basajja abadinka oyo gwe bayita black nga naawe kennyini naawe bakulaba nti naawe kennyini nga oli mweru mu bo kati gwe tobeera gwe toweyita mweru gwe oli wakatakketakke gwe tuyita chocolate nga langi yo yakatakketakke kyekikufuula omuzungu bwakuyitanga bulaka nga toli mu kkala z'abali abadinka togezanga n'oyita abanedda kino nkikusomesa olwa teriyo omuzungu gwe muyita bakwayita kino kye bayita ekyeru njala oleteyo omuzungu ng'afaana bwati nga mweru taliyo awo bannamagoya genda okwata Namagoya olina omwana awootudde mukwano gwo mwasomi Namagoya mukwata omuteeke n'omuzungu mukwata omuteeke n'omuzungu yensonga lwaki bo bwe bajja mbudde buno obwokya bwe bayita sama obw'omusana babwagala nnyo kubanga bafuna omubiri gwabwe gukyukako gubabuka naye gwe obadde mu kasana emyaka 7-8 tokyukako era gwe bw'onyiiga bakula amaaso gakutwakaasi butwakaasi naye omuzungu bw'anyiiga akyuka kkala abadde Namagoya n'atandika okumyufuwala n'atandika emisuwa ne gijja n'atandika okumyufuwala n'afuuka omumyufu gwe bayita omuzungu anyiiza atwatwaka gwe omuddugavu ne bw'onootwakala bakulabulayo nga amaaso geepise otandise okusuukiranga omwenge omusu oguli mu kidomola gw'amanyenyezaamu ng'olwonyize bakola nti kati onyiize naye nga tebasobola kukulabako bwoli nti kati akyuse kkala nno mugundi ebintu bino mbitegeere bulungi nnyo tuli baddugavu ate twagala ensi zaffe okitegedde bulungi nnyo omuntu gwe bayita omuddugavu yo bali abadinka nga nawe kennyini omulogo nabboyi muddugavu oyo gwe bayita omuddugavu kati mmwe kikanga nze n'abantu muli bakatakketakke be tuyita abakatakketakke be muyita babbulawuni mubeera bakatakketakke omuzungu yandibadde akuyita chocolate kubanga era kkalayo eno gy'olaba eno efaana chocolate okitegedde
kati gwe bakugamba oyogera oluzungu olusinge queen gwe nawe bakuteekamu obwongo bugamba nti amanyi oluzungu yategeera nkutemye nkakutemye ekyo kifu so yensonga lwaki mbagamba nti tulina okubeera abagenderevu nnyo mu bintu bye tukola ne bitwogera mu nsonga ezo ngenda kusaba okuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka omusaba ebintu bingi ng'oggyeko okuba nti abalangira n'abambejja abasinga obungi kati nsobole abasaana okuteekamu akasengejja abakulu b'ebika naye ensonga enkulu Abaganda bonna bali mu bbanga ekibafudde bali mu bbanga nti kasite entabiro y'empewo zonna gye zirina okuba nga zisibuka wakyankalamu buli Muganda yenna abeera mu kyankalamu amataka go bagenda gatwala embiri bagenda zisaanyaawo naye entabiro y'Obuganda n'Abaganda bonna ekisinga okubaleetedde obuzibu essaawa zino y'ensibuka y'empewo ezirina obbakuuma yensonga lwaki ennaku zino osanga omuntu ng'atangalijja naye nga omusa ku social media kuno baafuna essimu tasengejja bigambo byayogera awalabuka buwalabuzi bu kigambo ekyo Omuganda teyayisanga kigambo ekyo era kyabanga kiva ekigambo ky'okuwummula olw'okuba nti tebakyayina nsa wadde akakunta obwongo bwabutwala bali mu bbanga batangalijja bwe buzibu tulina Ssaabasajja Kabaka ebisigadde byonna tubyogedde obirabyeko n'ebirala okyabiraba naye entabiro y'Abaganda bonna z'empewo zaabwe bagezezzaako basajja battu ne bakazi baabwe okwetambulira naye ensibuko kyangu nnyo omuntu okutambula nga bakusibye kantonotono ng'omutwe kwe guli ojja kutomera ne w'oguddwa akatambaala osobola okutambula wonna woolaba nolaba n'ensinga bwefaanana essaawa zino Abaganda basibiddwa akatambaala ku maaso tebalina gye balaga tebalina kye balaba ensonga zonna tuzoogedde naye ng'ekizibu kivaawa ku nsibuko wali ku ntikko enkulu eya Buganda awo tuvuddewo katuyiteko ko wansi eno wammanga okubba ettaka kungi buli kimu kitwaliddwa okuwamba Abaganda kugenda mu maaso buli omu akuzanyiramu firimu gyazanyiramu kati buno bakanjala bugende eri mwenna abasajja bali mu gavumenti y'omumpembe n'ababeera ku social media nga mwogere bitakwatagana mu nnono n'obuwangwa owaffe ow'Abaganda ne bannayuganda ffenna nazzi kuno nga bwe tufiirwa omuntu tunyololamu ffenna abooluganda akona ebikwawo n'abantu b'omu kitundu era bwe kyali ekyo kyebayita ekitiibwa kyebayita ekitiibwa kye bawa omuntu ng'afudde naye olw'okuba nti mutusize ekifaananyi nti kati okufa n'okuwamba si mawulire era nga mukubeerawo kwamu basajja abagwira n'abawagira NRM kwekutta n'okuwamba n'okutulugunya bwe tuvaayo okwogera ku nsonga ezimuga nti abaana abo boogera nnyo ne boogera si bituufu ne mutuyita ba hooligans olw'okuba tukimanyi nti gavumenti bwebeera mu buyinza ekozesa buli muntu yenna yeetaaza okubeera omusiru nkiddamu olw'okuba nti gavumenti bwebeera mu buyinza ekozesa buli muntu yenna eyandyetaaza okubeera omusiru olw'ensimbi zabawa kati ffe abakuba emiranga egitakungula ku lw'ensi yaffe tabadde mbutabankona kuwamba nakutta mutufuula basiru kansooke mbasomere akantu kano then ndyoke mbaviire ku ntono tusimbule we mwagala kuba wedda mwina we mwagala katusimbule wano kano kagenda kujja ekifo ku maaso akantu kano ngenda kasoma njala kakujja ekifo ku maaso wulira bulungi nnyo katambula bwe kati mugenda tegeera lwaki abantu boogera ensonga entuufu battibwa ate lwaki aboogera ebikyamu baweebwa obukuumi ne basigala nga bakuumiddwa wulira bulungi nnyo tuzze tubagamba nti okuva mu 1986 okutuuka leero abantu bangi battiddwa olw'okwogera amazima aboogera ebikyamu be baliwo ne baweera platform ono omwami yawandiika olugero luno nga lusoma bwe luti
luli mu luzungu era gezaako dduzza mu Luganda ne mumpe mwakadde bakugamba bati mu 1989 nga wakyaliwo ekibinja ekyali mu Uganda ekya RPF RPFA mu lukuŋŋaana olwatuula emuyenga ku ttanka Hirwe Kampala. Bwe njogera ku RPF kitegeeza mba njogera ku bayeekera abaali aba Museveni abalwana mu 1996 ne bawangula ne babeerako mu gavumenti ya Museveni ne batandika okuteekateeka okudda ewaabwe Rwanda. Bintu bino birimu kati mbisoma mbijja mu luzungu mbivula mu Luganda nga nkozesa omuto guno bangu nnyo. Bisoma bwe biti. Mu 1989 nga wakyaliwo ekibinja ky'abayeekera kyali mu Uganda ekya RPF Uganda kasaze mu meeting yatula emuyenga ku ttanka Hirwe Kampala mwalimu omusajja gwe bayitanga Major Peter Bayingana yalina ekintu ye kyeyalaba kye bataalaba ku Pilato. Yagamba banne nti Pilato engalabi ye si nnungi nnyo. Engalabi ya Pilato erimu akajabangu era si mulungi nnyo kulembera kibiina kyonna oba okuba nti aweebwa obuyinza okukulembera olutabaalo oba ekintu kyonna ekyetaagisaamu okuba nti kikulemberwa abantu. Yagamba banne nti Pilato alina obuzibu mu mutwe, alina akajabangu era mulungi nnyo mu kulimba. Ebigambo byogera omusajja gwe bayitanga Major Peter Bayingana. Kati kambadde mu luzungu wali. In 1989, during an RPF/A meeting in Muyenga Tanka Hill, Kampala, Major Peter Bayingana noted that Pilato isn't physically and mentally fit to lead any organization, anything or command a military section. His mental case with an art of lying and intrigue. Byebiri byensusa okwogera mu Luganda tugenda maaso. Major Dr. Peter Bayingana yagamba ebigambo byange bino byenjogedde si bya luvuuvu mu balugambo. Ekituufu kiri nti Pilato agenda atambuza olugambo olutali ku mitwe n'amagulu mu basirikale n'aba NRA era ng'embeera ye si nnungi kubanga akola ki abeerako ekintu kyonna ky'akola. Ako nawo kankabaddiremu. Major Dr. Peter Bayingana said those words in reaction to rumors that Major Paul Kagame was spreading among Rwanda military officers within ARA diabolic characters assassination rumor mongering against Major Peter Bayingana olwo yamusigange Tommy mu mbeera ey'obukesi. Major Pilato yagenda nga abuulira buli muntu yenna gwakuba essimu sookoleke yagenda nga abuulira abantu bonna naye kanka basomere mu luzungu kuba kajja twala obudde ate ng'obudde tulina butono kanka basomere mu luzungu n'akavundula. Major Peter Bayingana said those words in reaction to rumors that Major Paul Kagame was spreading rumors against military officers within LRA diabolic characters assassination. During rumors mongering, Kagame was telling whoever Munyarwanda he would like to talk that Major Peter Bayingana was undermining General Fred Brejema had deep-seated in ambitions of leading the newly born organization APF/A, and which wasn't true. On that Saturday evening in 1989, at a house in Muyenga Tank Hill, Kampala, in the response of senior RPF/A members that including Afande Frederick Rejema and some are still alive, a soft-spoken Major Peter Bayingana stood up and addressed the rumors. Major Paul Bayingana told Major Paul Kagame in his own eyes to stop his acidic lies and concluded his long presentation with the words
that Paul Kagame isn't physically and mentally fit to lead any organization, anything or command military section, his mental case with the art of lying and intrigue. In 1990, Major Dr. Paul Bayingana met his brutal fate movie-styled assassination that was planned, commanded by Paul Kagame for merely having reservation on mental status of Paul Kagame to lead anything. Before his brutal assassination, Major Dr. Peter Bayingana was the Deputy General to Fred Rwigema in Rwanda Patriotic Army. General Fred Rwigema and his Deputy Major General Peter Bayingana were brutally eliminated by Major Paul Kagame assassins. Kati mukitegedde era kyo nava nabagamba nti bwe mba mwetegereza ensonga zino ye oli omugenzi Rwigema yakugamba nti nze ngenda kudiringana muntu ku muntu sigenda kutta bantu ba bulijjo yo seri ne munne ne bagamba no oyo aveewo nga maze n'okutono gwe mbagambye ne bavaawo ne bagenda battakadde kamu n'ekitundu ak'Abanyarwanda. Kati essaawa zino tugamba Abannayuganda nti abasajja bali mu kutta Bannayuganda bali mu kusaaga. Obudde butuuse bukenyini batandika okwerya naye nga mu kwerya babaganda temwogera musirike kubanga ekibeeriisa abamu tebeesigaŋŋana Omunyarwanda abamu tebeesiga Banyarwanda banne kuba beemanyi. Mulimu abeekubirira, mulimu abatayagala kwekubirira. Kandiza mutegedde bulungi nnyo. Mujjukira ne Yoseri myaka gyegimu Obote mukama we yamutwalako mu Eastern Europe anga agenda mujjanja bakajja bangu. Kati bana basajja okutta temulooza nti batta balina ekigenda kubanga balina akajja bangu. Bombi. Kati bwe tuvudde awo mu bintu bino byemule byonna bibadde bitambula ebyabasajja bano, omusajja ono bwe yabadde ng'amaliriza okuziika bino ebigambo bye yayogedde naye ng'ajjukira agamba nti omusajja bwe yabadde ne bamusse bwe badde mu kuziika bino ebigambo bibwaka bwe yawaddeyo mu kuziika ng'ofiiriddwa omusajja kuba nti basebutte nga sigwa musse oyogolete ebigambo bino. Mwendako mwata mukawulidde nga akoogera yoyo eyafiiriddwa gaga nti bamutidde omuntu we. Kati omutemu Niyonzimana Bujinga Lozias obubaka twabufunye ssebo we bali nnyo balire ddala. Teri muntu asobola kubanga yaviiriddwako omuntu najja n'akola obubaka nga buno kizibu. Enteekateeka yammwe namutayika mugimanyi yakusaanya buli muntu yenna ali mu Buganda n'ali mu Uganda mweddiza ensi eyo. Naye ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka. Ono bakusindikidde olwalira abantu bagenda okukuuma era ne kanono bamuyita Fred Mwesigye azze nawo obubaka bwe. Ne mu kufundikira agambye tulekeraawo okukola emirimu gye tutalina kukola nga bo gye baakola bwe baali bagikoze ddi. Kano Fred Mwesigye, Commandant of Kampala Metropolitan, you said that people on social media they should stop talking about security, to talk about the incidents which happened in Uganda, because we are becoming a stumbling block in the investigations. Njala kubuuza dinga mwali mukoze okunoonyeza kwa abantu abattibwa. Kati njala kuga mukulu Fred Mwesigye oli kukuteeka oli kuddalia bakano.
gwe tofirwangako wadde ekiyenje ekiri mu mannya go. Baganda bebafa, Basoga bebafa, Banyole bafa. Mussa abantu tubadimaninze mubalemedde. Muwamba abantu, mwagala tusirike busirisi nga n'omuntu afudde nga tumenti abadde criminal, mwagala tutandike tuleme kuseka. Ekintu kye tusigazizza katono munne kye mutamanyi. Era kankibagambe kino. Major Fred Mwesige and your group oba Kanosi whatever kankibagambe kitegere. Okulwana tekitegeeza nti omuntu ogenda okuwangula na kujja nga ataddewe mufumbi wamukubanga n'engube nedda sindi n'amajambi ategakola. Tukozesa mutwe. Twayogera ne mutulemesa ne mukwata abantu. Ne tugaza twekalakasa nga bwe kiri mu constitution ne mutulemesa. Ne musiba media ne mugiremesa. Buli muntu yalina okwogera mwamugula abaleme ne mbasiba. N'abamu bennyini abadde batandise okutegeera ensonga ne mbatta. Ne tukigumira. Tosobola mu constitution ligana muntu kuseka ng'omuntu monna afudde teririiyo. Waliwo ensonga lwaki omuntu aseka ng'omuntu afudde. Kubanga ye alina kyabadde amanyi ku muntu oyo. So tosobola kulemesa muntu yenna kuseka kubikola mukola. Mubbye amataka g'abantu, mussa abaana b'abantu, mubbye ensimbi, mukoze buli kimu mujoze buli mu kintu ekyalakiza okujoa. Kati gwe olina olukusa olugala omuntu okwogera. Kati generation gye mwagala yabakasiru kye kibuzo kitubuuza. Mutta abantu tusirike, muwamba abantu tusirike, kati mmwe muddira abaana mubawe muntu. Naye mundu ezennyini ze zigenda batta. Temusobola kugana muntu kuseka ate bajja sigala nga baseka. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati wayogedde bwote. Bantu takano Fred Mwesige zekolera operations wano. Naye nga atandika ka video njagala ombuulireyo omuzikiti ekereziya oba ne church endala zonna ez'abalokole. Omwali mugiddemu munnamajja ali ku ddaali ya Kano natandika okuwubaka obutiisatiisa abantu. Kubanga mwina kye mukweka. Njagala tegeeza eggwanga nti House of Pigs Ministries wali ku Stolenland e Canaan. Eyo ekifo kiri kulutingibwamu bantu bakyankalanyi bansi eza East ne Central Africa. Gwe musajja gw'omutemu Bujingo Alozias Niyonzimana. Ensi njagala ekitegeere nti wabadde oyagala kudduka mu ggwanga ne bakuuma visa ya America. Ng'oyagala kimaliriza kudduka ne bakuuma visa ya America. Ekintu njagala okitegeere. Kubanga embalirira kananira nti ogirina. Ettaka siryo lya Muhoozi Kanyarugaba. Ne mukazi wo oli eyakwawukanako oba gwe gwataakuwa divorce. Mukyala Teddy oba yegwe Teddy Bujingo. Nkuwagaabwa. Bobanga oyina ebintu by'olooza nti Bujingo ngenda bikuwa tebiriwo ettaka lya Kanani lya Muhoozi. Oyo omwami yasondesa abantu mbu bagula ettaka naye ng'akimeta ettaka lyani lya Muhoozi. Kati gwe mama obolemedde mbufumu gwobolemedde simanyi divorce ng'osuubira nti oyina omugabo ku ttaka lya Kanani. Ojja kulwawo kubifunda ku bintu ebyo nga bba bw'atatulaza biwundu bye kizibu. Gaayo ne yadda ayagala kudduka kubanga akimanyi ekisookera ddala. One, ettaka eryo si liri lya Muhoozi yalisolozaako ssente. Asolozeza ssente ku ndiga okuzimba ekkanisa tasobola gizimbawo. Kyalina okukola kwe kubomba. Kati akakisa yadde afunye keekano togenda ku ekimwogeza ebintu biro byonna kati baamutadde ku mudumu gw'emmundu kati alina okukola byonna bye baagala. Kansooke mbazeeko kemabega. Ng'oggyeko abayimbi abamu be babawa ssente okumba Robert Kyagulanyi Ssentamu eryo be batiisa ne ba public figures ng'amaze obbasetinga. Kansooke mbazeeko katono. Omuyimbi gwe bayita Ziza Bafana mumanya. Mu kusooka yajjira mu People Power nga yagala Robert Kyagulanyi Ssentamu nnyo n'akuba n'oluyimba. Mumanyi lwaki mu kabanga katono yakyuka? Kiki ekyamukyusa? Ziza Semwai ne Iso baplanting emmundu ku kikomera ky'Erongojja. Musajja atava kuba ebidongo bye agenda otuuka ku gate nga bamuyimiriza. Bamugamba gwe Ziza nti yenze ffe tuli ba Semwai tikiki ogubadde oyina omusango makaago tusanzewo emmundu. Ng'agezaako okuwakana baramuga nti owakanamu gavumenti bagiwakanya. Ng'amugamba ebintu bibiri.
okwesonyiwa Kyagulanyi oba okumulumba ng'amuteeka mu buteeka bakola fayiraziza ng'ebeera ku sseemwayi y'ensonga lwaki yajja n'agezaako okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu teyamulumba nti baali bamusasudde no baali bamaze mu blackmailinga nga bapulantinze emmundu ewuwe n'abala bangi babakoze egwo omulimu gwa sseemwayi yegukola ne iso okublackmailinga abantu abasinga obunyo bateeka mu fix nga balina obbakolera kye baagala kati ne temwate ekyomubadde mu kimu kiri ku record ani etasobola kyogera ku media nti sseemwayi yamukozesa omulimu gw'okulumba lwaki ddayo kebere mu mutandikwa ziza yali wa Kyagulanyi era n'ennyimba azikuba within a period of 6 months yatandika okukyuka musajja ne bamaze omuseetinga ayase abantu bangi bataddeko emisawo nga tebagizangako kati ono omukulu bino byetandise okwogera already bamuwadde terms and conditions takyasobola kufuluma Uganda okujjako okukola by'alina okukola kati njala nsooka embalaga akatambi kano ndoza mutegedde bulungi lwaki mwemwe n'abaliyo nga mugaana abana ku social media okwogera ensonga zino n'abakulu b'eddiini be mwateekako pressure obutayogera nsonga zino ono yali Archbishop omupya semwogerere yayogera ku nsonga z'obutwa bino mutayagala abantu boogereko waliwo kano ke kasembayo kalowoozo ku kigambo ekiyitiriddwa ekivugavuga mu mbeera z'abantu nange kineraliikiriza kuba bakyogerako ag'obutwa abamu bagamba tuleme kubwogerako kiraba lwaki omuntu omugaana okwogera ku kawuka akagenda omuluma tonyega kaleke tonyega mpozi oliwo kati gundi yakasindisi naye okwogerako nti kano kalikuwekati ng'ate okalaba bisirika busirisi ebyo byandibaddewo mu mirembe giri egyemabega naye ku mulembe guno ogw'eddembe constitution gwaffe oba boogera ku butwa naye tokyogerako naye ng'olaba abantu bajja n'emizindalo gyabwe bajja naki ensonga gyendabanze mu kitundu notuga kati wegende kati nganze bwendi archbishop ati ante bankuuma nnyo ne buli mundu oli ati obunkenke bwe buli bassebo ne bannyamu ndowooza namwe mubuwulira okubwogerako lwaki tubwogerako abakuume embeera ne babeera nga babujjawo mu ngeri yaabwe nga tebunatuuka naye anaabwogerako muntu bijja kwongera kukaluba mitima nabunkenke gakkane babwogereko ekiroko kiggwe bwebubanga webuli bukolebwe bwebubanga tebuliiwo bujja kufa kagenderere nga tewali akoze eki ono bekikwatako ndowooza mukiwulidde ndowooza omwami ono obubaka wabulidde kati yazze okwogera bino byayogedde bampita kano Fred Mwesigye zenkolera operations wano mu Kampala Metropolitan ntubula kawempaawo naye nga I have a presence in every division of Kampala Metropolitan tegeeza okuva ku Jinja ku Lutindo mpaka Entebbe mpaka Bombo mpaka the Central Region. Ekindese wano nze ku one kubasaasira omuntu gwe mwafiiriddwa n'okwebaza Katonda olw'okugyawo pasita asigaza obulamu. Atenze ku lwange ndowooza eyo y'ensonga enkulu esinga endala ezindeese kubanga erimu okwebaza Katonda. Eyokubiri nze kucekinga ku security nga bwetambula wano ne mu maka ga pasita eri gy'abeera bava kuntegeeza mbu waliwo n'ekifo ekirala zite ne Lubaga. Lubaga offices on a residence and an office and a TV station. Yes. Ekyo nakyo nkitegeredde wano mbadde sikimanyi ekyo. Shall take it on.
ekyokubiri kyokusatu okubakakasa nti well ebintu bijja ne bibeerawo kubanga yadde tuli mu byakwerinda tojja kuzuukuka ku makya otegeere nti bagenda kukuba pasita amasasi naye bwe kiba kibadde tusitukiramu ne tupulaninga okulaba nti ate tebiddamu ebyo era gwe mulimu gwe tulimu kati njagala kubakakasa mubeere bakakamu tujja kugezaako ffe kyetusobola kyonna kyetusobola ekiri mu maanyi gaffe tujja kikola and I think we are already on the ground. We are in charge here. We're in charge of the residents. I will think about Rubaga also whether he go back to office. Tujagezaako pasita kyonna ekisoboka naye tukusaasira okufiirwa mukwano gwo omukuumi wo ate ne twebaza ne Katonda naawe okukuwonya n'obeera n'osobola okudda wano n'oyogera okujjako last one uliraawo kyenjagala okulabula abantu olabula nnyoko ebintu by'otategeera bulungi bibireke biveeko ettemu lyazze omuntu yafudde omulala yawonye lwokubanga social media ne kamera byajje gwe n'ofuna akakamera ne weetuuzaawo n'otandika okwogera ebintu by'otategeera it's very dangerous beera mu layini yo kati nze Mwesigye sobola kudda wano nintandika okukwotinga bayibuli eyo nga bwe mbadde mpulira wano simanyiimu ya kati kano Mwesigye kansooka kutegeeza mukulu okuva mu 1996 simanyi nti mu nsiko waliyo nga ddi bwe mwatuwa ripooti ku assassinations plot zonna ezibadde mu Uganda nga n'esembe ya Ismail Olex Ichuli temwagituwa naye ono yennyini gwe mwettidde ripooti yafulumye namaze kujja wano kuba expose bane baga nti emmotoka mwagitutte naggulu nga teri TV radio munnamawulire munnabyabufuzi nga yakyogeddeko nti emmotoka egenze naggulu. It was me. Bwe mwazze ku mawulire okwogera nga mukosa luko wesigire mwaga emmotoka abadde eruddawa kubanga baga mugenze constructing abujulizi mugenda oteeka mu mmotoka eyo kati oyagala tusirike mukole no sense wa mukubanga mwina mission ya buli muntu mwagala asirwale mukulu twabagamba nti okalya kaddadde envunyo girya mu katiko neddira mu coffin ne kubwebwena temugenda tiisa bana Uganda na basirwaza tabalemo kwogera nsonga zino nono kenyini yafudde era mwamuzanyidde mu mission ze z'obubadi kati lwokuba nti mwina mission ezammwe ze mwagala bantu boogereko yensonga lwaki mwogera ebintu by'ekisiru ono mukulu wammwe bwe badde ayogera kuba simanyi mukulu wammwe omuto wammwe ono bwe yabadde ayogera yali luddawa simenda kasangudde ndowooza nakasangudde kamala okukebera wano ndawo bansobola okukafuna bamwena kimuzimba kimutaagala nsi etegeere kati ffe katukibagambe mukitegeere nyinza okwaka video nakasangudde uno mubujingo kazannyo mubi bweviridde Kampala nga poliisi emmotoka ekitute ku CID headquarters bannamawulire bagikole ki kubanga yo poliisi yo yeetaaga okujja mu mmotoka emaze obikola ki ng'ebigiyamba mwabenaale mu baani kirunda ekirimu mwe kimutusasula mwe mulya ssente ffe tulifendenga kajenaale munemuki bino mama alibadde mubikola ki mwebase banyirira bambi ffe tumenyeka waliwo abagambye omuntu bamukuba watya amasasi n'avuga emmotoka nonsense ffe tuli bavandimwe tuli balwanyi kyentena mukimanyi ekyokubiri Field Marshal Idi Amin Dada bagezako mukuba amasasi ne balowooza nti bamuse n'avuga bodyguard we paka mulago ekyo social media TikTok ekola ki ekirala temuwulirangayo ennyonyi zigwa abantu ne bawona temuwulirangayo mmoloka ebadde esaanyeewo abantu ne bakola ki ne bawona kamalirize waliwo omusikolo bamuyita Napoleon Hill ekigambo ekyo Faluku nakikugamba omuntu bw'ayogera obulimba ebbanga ddene nga teri avaayo n'amazima abantu bagafuula maki mazima
NRM yemmwe Bujingo bera mugumu tokiitira yongeza na muliro bavunaana Bujingo nti adifendinga NRM ne President Museveni ne bamulumba mbu adifendinga MK Jesus tulabye bannaddiini abasiibe wakyagulanyi nga bamusabira. That's the Uganda I dream to live in. Bujingo oba asabira Museveni amukole ki? Bishop omulala oba asabira Kyagulanyi mukole ki? Gwe lwaki onsalirawo gwe nnyina okukola ki? Okuwagira. Mu abaana bannuupu kamba buliri. Bwe bamulowooza nti mujja kutiisatiisa ffe temugenda tukola ki? Kutiisatiisa. Mu abeenaalemu babajooga batya nga mwe muli mu buyinza. Kino kikirigiri. Mwana wange yafumba ate ndiyawa neiba. Abeenaalemu babajooga olwo muliva mu buyinza. Oba balina effujjo bweriti nga tebalina police post. Katonda bw'aliba wa CPS tunaasula ku nsi kuno. I can assure you. Bwe muba mulowooza mugenda kukola effujjo mututiisi tugenda kufiira mu ki? Mu Uganda mwe. Kati mwina kyembadde temumanyi kankibabuulira. Waliwo obubaka obubeera obuteeketeeke nga babukoze dda balinda busindika. Abasajja bano Abanyarwanda abaaka bano okuli Bujingo, okuli Frank Gashumba n'abasirikale bakola emirimu gyabwe. Bagezaako okusindika obubaka eri bannayuganda n'ensi yonna nti abantu abakolera gavumenti bali mu kubatta. Kati olunaku lugenda tuuka nga mission ya weri empandiike batero bati Kyagulanyi Ssente oba Ssaabasajja Kabaka bajja kuve bagambe nti olaba n'aba NRM bakulu ba gavumenti babatta kiki mwogerako bakugambe nti mu ggwanga mulimu ekibinja ekitta abantu tekitta ba NRM bokka kita n'aba opposition ye mission yabwe gye bagezaako bazimba ekintu kino ne Gashumba ekikulu kino kyekoze kino wano wetudde kibi kikyamu nnyo ne kankikola weeriko ekyo kye muzimba kikyamu nkubuulira mwe kennyini mwe muyina emmundu mwe muyina amakomera mwe mutta abantu kati gwe bw'oŋŋamba nti Nuupu yayingiriddewo mu bintu bino twalabe tweet ze mwakoze nga muyingizaamu Robert Kyagulanyi Ssente muyingizaamu Nuupu kubanga muyina mission egenda omutta ate nga nawe okimanyi kwoli naye kasajja katono okanyomera bitala wa mugga kasajja katono okanyomera bitala kompyuta za mwasigaze kepesi baliyita lyaki lya delete mukwate empola ensonga ezo mugezaako nnyo okuzimba ekiboozibozi nti abakola mu gavumenti battibwa kati mulesewo loophole gye mwagala okuttiramu Kyagulanyi kubanga mission weeri bwe mmala okutta kyamuga nti seeni eni ekimanyi aluzazire ekimanyi n'ensi zimanyi mu Uganda abantu bafa olaba NRM bafa kati mulyoke muzimbe ekiboozibozi kyammwe ekyo nakyo mukigga mujja kizimbira ku bannyammwe omutamanyi na nsibuko yeyo mission yaabwe enkulu mukyo kati Gashumba n'akabinja kamwakondo simanyi afande kano bikoze bitya oba baani simanyi saana kumanya gera soka babuza bw'abanga omutemu Aloysius Niyonzimana Bujingo si mukozi wa gavumenti era si omu ku baduumizi ba M23 walolabyeko ekkanisa yonna omuzikiti gwonna ogujjamu kano nga zze kuwa information emutumiddwa state nga bamwana obukuumi oli n'afiirwa omuntu we ne musindika message ekibiina ne kijja ne kimukuuma n'amagye ngaani njala tegeeze eggwanga Bujingo y'omu ku bassabaduumizi b'ekibiina kya M23 ekyabayekera Congo era nga ne mu Uganda bawupaletingiramu ne ssente zammwe zonna ez'endiga zibakuŋŋanya ku Canaan Land zonna zifacilitating nga bayekera b'e Congo era tazirina tagenda zibawa anoonya wagenda kiddukiramu y'ensonga lwaki yabagambye bw'ati yensonga lwaki abagambye bw'ati Pentagon tugireka tujja kukizimba tulizimba olulala yabagambye Pentagon tugireka tulizimba olulala nga ddi teriiwo
sente zonna ze mukuŋŋaanya zifacilitatinga M23 wulira Pentago tugireka tujja kukizimba tulizimba olulala mu message ye engigulawo omwaka yagamba tutandika January 1 okusima omusingi tebasimye wadde akanya ka poti nkiddamu yagamba Pentagon bagitandika okusima omusingi nga lumujja tebannasima wadde akanya watuula poti abagambye Pentagon tugira tukola ki tugira tugireka nalyoka abakabira obuziga buno neffe abaana abaffe bamachete babandi bonna bali makomera babasete Kyagulanyi wano yagenda ensambya yali nsambya nga basse omwana mutomedde n'akaaba bamukola mu komedi ne baseka naye bo baseruka mabatu bakwata kulyaba nga basse bakaaba kati ono yabadde takaaba nti omusajja afudde wuliriza kano kenjagala kokka kano mukalaye bulungi nabwe sirika taka abantu yabadde akabona afudde nedda genda ogobere speech ebigo byonna byebadde ayogera kuva ku ntandikwa ne bwe badde mu kuziika eri gye yabadde ng'ebigo byebadde ayogera kati gana amaziga agajjeewa genjagala mbannyonnyole kati mukulu omutemu Niyonzimana Alozias Bujingo okabanga akabizi kebasibye ku ggaali nga kagenda mu ttambiro agamaziga gaggoonya kuba tubamayimu mukakaza teri yabakwatira nsawo okimanyi bulungi nnyo tayimu ya gavumenti eweddeyo tolina bwogenda kulimba abantu ekkanisa tegenda kuzimbibwa firi wassa omusajja ng'okimanyi bulungi nnyo nti walina mission efuluma eggwanga endiga ziggweyo kati tolina bwogenda kuyita oli mu fix ya musango kyekikkaabya tokaaba oli nti Richard yafudde no kati oli mu katimba bulungi nnyo ak'empologoma ekkutte ng'abalabazi bakwata kyekikkaabya kati oli fixed bannyabo ne basebo ntakabamba oli yafudde ku speech ze yawadde nga mulumberi nga okusinga tukabirere mulumbe gye baziika omuntu ng'omulamu yiwako ettaka agenze noga boyi wange agenze kiwedde ne wayisewo olunaku lulamba naku bbiri ate ojjooka obuzigo bweki kubanga akimanyi ali mu fix kati wabadde bamwetaagira waatuukidde dda bulu kyekimuka one akimanyi omusango era kantegeeze public yesazirimeka okay olunaku lwajjo amajje n'abasirikale abali bakumba bujinga basinga obungi okulankeza nsi n'ezawaggulu bakwatiddwa ne bagibwako emmundu n'ebyambalo era basinga obungi basibe nkiddamu ntegeeza public amajje agakumba bujingo n'abasirikale abadde bamanyikiddwa bagiddwako ebyambalo n'emmundu bakwatiddwa bali under house arrest temwewuunya singa baleetayo ebibozibozi by'amalwa nti bafuzudde ababadde mu lukwe lw'okuttaani bujingo ne Richard we bagenda kujja bagenda baseetinga ekyasoose kwe kugamba nti emmundu yakuba omugenzi nguli Ismail Chuli ye yakubye bujingo ng'ate lipooti eyayichuli omugenzi tefulumanga kati wategedde otya amasasi agakuba Isima ge gakubye bujingo ng'otunda ono kana ajjayogera ebige bitakwata nga nalinganya obuseera ku kalo mbagamba lipooti ya Isima tefulumanga n'abaamutta kati otegera otya nti emmundu yakuba Isima yakubye bujingo tubuuza otegera otya emmotoka yakubye emmundu yakuba Isima Ichuli nga lipooti tefulumanga n'abaamutta tebakwatibwanga ate emmundu yakozesebwa mukuba omutemu bujingo
Yes, Olexasis mbaba kuba masasi bagalinga ana ku 5 sibwe kiri nti ye ono mutemu Bujingo agaba mu kubya masasi 15 ku 13 pisto oba basitola entono esemba kubira masasi amaji bana masasi 18 kati amasasi agakuba isi magasuka masasi ana kati gatagwa ne 15 pisto ina masasi yagasuka mwaji era bali bachagino kujja kuba isima kati nezirete embizi yawe eri yibabusa DNA eyo namugamba oba asobola agenda wabera kitaawe oba wabire nnyina azulije bamuzale watuufu mabirizi mabe era we yagenze oteka ekipapula kyekyokuwa anonye emisago yega nti baana ba Nuupu ne Kyagulanyi bali mukutta kwani kwali Richard gane wewunya buli kintu kyonna bakivuga bakitwala nabagamba Museveni alina system gye bayita ya blackmail ya black avuga ekintu n'akikuteekako n'akikusindiikirizako mpaka lwekikwata eyo system Abanyarwanda bonna bagirina kuba bagamba okulemerera twonoona era olabona abatambulira mu kkowe eryo erya Museveni bebavuga ekintu nga bakivuga bakitwala wa Kyagulanyi Mabirizi Male atamanyi famire entuufu yavuze ekintu akiga nti bano baana ba Kyagulanyi bakoze eki zadde mu ki na bano benyini bakoze tweet nti wagenze okulaba wadde tweet yani tweet yabadde yani tweet zabadde onyingi ngira zivuga lwomushana kenyini tweet ze yakoze ngaga nti Kyagulanyi group ya Kyagulanyi yabadde mu bino ebintu ofuna opondo as well oli yenyini diddigidde drinking general azuro nga zakola zonna bakivuga bakiza kubanga mwina kye mutegekera Robert Kyagulanyi center mu kye mwagala okukola naye kansoke mbabuulire mu bintu byonna bubanga onyo walagi oba onywe bikitozanyisa kintu bayita mutima osobola kuzanyisa ensigo ne bakuteeka ku dialysis osobola kuzanyisa ekibumba ne bakuddamu ne bakibuildinga oba amawugwe oba amaaso naye ekintu kibayita omutima tozanyira ku mutima kati omutima gubayita Buganda gubayita Uganda ozanyira ku bantu ba Buganda bamanyikiddwa Muganda wange mujja kwekulira akabazze kugulu ekyo kibagambye kati katudde wano omutemu Niyonzimana alozi yasibujingo Uganda ejjudde abasiraamu abathodoxi abaseveniside abakatoliki abapoto abebiwangwa n'ennono n'abatalina ddiini omanyi embuzi lwefa lwemanyibwako nnyiniyo public ebadde emanyi naye ng'esirise ti omusajja ono si musajja wa Katonda mukozi wa gavumenti tosobola kuŋŋamba wadde bapasita bano tebakwagala wawulidde wadde ekereziya omuzikiti oba church ejja okungubagiramu wanaawe oba okuteeka ku mutimbagano gwa zonna nga bakusaasira okufiirwa oba okutuuka bwoza badde basiru abantu okusirika si busiru kano Frederick Mansimanyi ono kano abantu okusirika si basiru bintu byenemukola ensi ebiraba ate tewali kintu kisinga kusuula na kuswaza gavumenti kasita information eva mu reality ne mwagala gitutingedde mu propaganda neva mu propaganda neyingira comedy the moment information yetuka nefuka comedic state ebe eri mbuzibu era kyemulimu information eva okubeera entuufu mweke nyine mugirwanyisa bagave ne mugifula propaganda neva mu propaganda nefuka comic kati ngebe ekiwe essaawa zino tosobola kulwanyisa comedy kubanga yakyasinza okunyiiza n'okusuula buli gavumenti yonna situ embeera gye tulimu kati mu Uganda evudde mu reality kati ezze mu comic you find someone watching a video ng'aseka ogenda omubuuza lwaki osekaga YouTube azanye nga tebitegerekeka kitegeeza bivudde kati walimu kubanga tubawulira reality mwe gavumenti ne mukyusa kubanga mwe mwamanyira okuteeka ebintu eby'ekiyayi eby'obulimba ffe ne tuleeta facts ne muzifula propaganda ne mudipulongera abantu ku social media nti abogera propaganda kati ffe mu kifo ky'omuga tuli mu propaganda
ne tumukyusa ne tumufuula comic kati information yonna bwefuuka comic oba tokyalina kyosobola kukola mu nsi yonna it's a gone case kyekiriwo gavumenti efuuka ekisekererwa amawulire gafuuka ekisekererwa buli kintu kyomukola mukifuuka ekisekererwa abantu bakola ekikolamu kye baagala kitegeeza muluzinze credibility genda ku TikTok genda ku social media wonna buli kintu kyona kikwatagana n'emiti yamusebe kifuuse comic kati that means mweke nyini mutwistinga ebintu fere tugamba okay no tubadde tubanjanga abaana nga mwogere mwagala muteekawo diversion mudivertinga buli kintu kati no already buli kintu kyonna ekiriko okudemandinga free political prisoners abaana abaawa buli kimu kiri well established kiwandiikiddwa kiri ku record kati abaana kabakuteeke mu comic buli kimba kiteeke mu comedy ojja kutuuka osanga ne mukazi wo kennyini Janet ng'akutte video bagikoze bagiduwetinze nga ya comedy naye nga kiboogera kituufu mujja kuba mugudde kyetuyita ensobo ekyusa amaaso nga n'envuba ekyusa gwozesa omuntu ng'asekaluza bw'aseka is happy oba she's happy no people are not happy it's just because baagala kwejjako obunyiivu buli baagala kwejjako obunyiivu buli kati kyovula nti bakola ekintu baseka kandi abaana bali creative kati n'otunuulira Senkubuge ono Fuludoti n'oli simanyi omusajja abujingo basoma amawulire bazze ne bakola story enfu abaana kye baakoze ne tusooka ntuwa information entuufu public n'egitwala kati bona bone baga ati katujje tuteekeko pressure omwana Shaka TV n'abakolamu movie okuva ku part 1 mpaka part 4 buli muntu yasese n'agwa n'eri n'ayagala n'okufa kyembagambye nti kasita information mutandika ogitempalinga nga mugikyusa neefuuka comic buli kimu kiba kigenze mba mulubuzinze ate tedda kati neeyo comic bwene waliwo ekintu ekigenda okugeneratinga nga kirala nnyo kuba kati tuli mu stage ezisembayo kati tuli mu stage ya kusinika manyo nakola comedy n'enseko zinawe zijja okukoma abantu bagenda edda wait a minute n'okuseka kuganye katudde ku ki walako film gye bayita Tears of the Sun eyalimu mutwakavu n'omunyiikaavu mujja kulanga stage abantu gye bagenze ko ya mutwakavu na munyiikaavu kajja kuba kabawedde ka tukyali mu comedy nenga amanyi ebyobufuzi kasitembere tandika okudda mu comedy mukitegedde bwabanga comedy gwe bakolamu akunyiiza okusinga omwana awambibwa okusinga omwana ali ku street okusinga omwana gubemigo gumujjamu enjala bujinga badde avuma Kyagulanyi 24/7 well sponsored naye abaana bakozemu comedy kubanga information mutandise ogibwa musintufu kati nemwe newunyiiganye nemwepika eyo banaava mu kukola comedy kubanga yegwe mutendera oguddako mugitegeera nga nfundikira bw'oba omanyi nti olina mukwano gw'omuganda wo nga yagenda ekkololo ku lunaku lwe baatwalayo abaana ba ghetto bonna mugambe tageza naddamu nayitamu kintu kyonna ekiyitibwa ekya sako oba okubwatwala mu kintu kyonna na information gye nfunye nga nfundikira mwenna abaana bagenda mu ghetto abasinkana Museveni ekkololo omwalimu n'omuvubuka eyamuwala mugamba nti oli mata konko naye nga ekigambo kye yayagala kyali kituufu yali akimugamba era yakimanya ntegezeddwako mbategeeze nti waliwo ekibinja ky'abatujju abaatendekeddwa okutandika okujja mu ghetto okunoonya omu ku omu ng'abanyiga bajja bakuba ebyasi bagenda nti mbadde mubba abalala bagenda bawa obutwa kubanga Seemwayi ne Iso bamazidde okukola profile ku buli mwana yenna eyali ekkondo baagala kukendeza ku nnamba y'abaana abali mu ghetto kati mwe mwakola ensobi ne babaleeta ne baba profilinga kubanga buli muntu yenna yagenda ekkollo wawandiika erinnya lyo ennamba y'essimu essimu osangibwa n'ekyalo k'osangibwa mwakola ensobi Seemwayi yafuna buli kimu ekiriwo era buli batandise omutambulirako mugenda kubeera kuno ku radio oba ku TV oba ku social media nga muga nti mu ghetto y'Egindi basiya abaana babiri basa abaana ku street bwe bati ne bati eyo system kubanga akabinja bakafulumye akagenda obbatta kati mbategeeza information yange njogerera wano wayitawo bbanga neetuukawo basikyala kuba buli akikiddako ekyo nkibabulidde mutegere mwena abaana ba ghetto
teba muntu yena kuza bintu byemwagenze bintu byaki bagenda batta nakulaba kakati nabachadde mukiriza okugenda kwa tusinkane ku roksatu sawa 2 ezakawungezi mukama bankumbe ogwe ngumaza nga bulijjo Ssaabasajja Kabaka wangaale abasigadde mwena gye muli muzuukuke olunaku olungi mukama bankumbire mweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.